mpisewo bulango bwange bulijjo then tusumule video kati njagala tusoketa akalowoozo kalyo tugende ku kiggulalogi era mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akalowoozo buli program gyenkola emyaka gyonna gye mbadde ku social media consultant buli bulungi mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akalowoozo mu kalowoozo ka leero kagenda eri mwenna bannayuganda abasuubira okubinyika mu nsuwa okwolekera ensi z'amagulumiro okunoonya emirimu oba okunoonya obulamu obuddako. Wiiki eno ndabye emiranga mingi ku social media abaana bannayuganda bafiiridde mu nsi ez'enjawulo nga famire zaabwe zirajja n'abaana baddizibweyo. Nalabyeko ne wiiki eno nendako omuzadde omu ng'ali mu kkaaba amaziga agajjulujjulu ng'ayagala abantu ssekinomba muyambe okutaasa omwana we ayolekedde okusalibwako omutwe attibwe olw'ensonga nti alina emisango gye yazza. Kati mu kalowoozo ka leero ke njagala mukansale mukatambuze buli muntu yenna asobola okukafuna gy'anaaba ali. Mu nsi muno bw'oba tonnafa teweevumanga nsi kyekikulu kya byonna mu kalowoozo ka leero. Ate era ennaku esanga muntu oba ennaku zisanga basajja kyovula nti omuntu yenna atafunanko obuzibu okusanga nnaku tomanya ensi erimu ebizibu. Naye tulina enjogera egamba nti butamanya tebukugisaako musango ate era n'okumanya omusango tekikufuula muntu ali awo nti gwe olw'okuba wagumanya tojja kuvunaanibwa bajja kukuvunaana. Mu kalowoozo kaliro kengendo bagamba kanono kagendagendera mwenna abantu abatambula n'abaali batambuddeko n'abasuubira okutambula akalowoozo kammwe leero. Mu kusookerera nga sinagenda yeeyo njala sooka kusaasira omuzadde oyo eyabadde akaba amaziga agajjulujjulu ng'akabira mutabani we olw'okuba nti bagenda mutta mu ggwanga lya Saudi Arabia. Maama njala kugamba ekigambo kimu. Njagala obeere mugumu osabe Mukama Katonda yekka y'asobola okukyusa embeera omwana wo mwali. Tulina ekizibu mu nsi nti amateeka muzibe bw'oba ozza emisango gaba tegalaba era bagaba gazibirizza. Wabula bw'omala okuzza omusango ne bakutwala mu kaguli oba mu kkooti ya Kisekwa amateeka ano gazuukuka era ne gakanula amaaso. Ogenda okukemekkereza nga tumusango gwe badezza simanyi emisango ki gwe bagenda kunvunaana era kibonerezo ki era weekanga bakusalidde ekibonerezo ne wejjusa oba n'ogamba ati yanjalula esiridde. Kale mu kalowoozo kalyo tugenda okuva nti butamanya tebukugisaako musango. Bannayuganda bangi ndowooza kino nkidda mulundi guno gwa kusatu njala kibategeeza. Bannayuganda bangi abasuubira okutambula n'abatabadde batambuddeko njala bbawo amagezi gabuwa. Ekisookera ddala mu kalowoozo ka leero bw'oba ogenda tambula nga bw'omuli gwo ogusoose okutambula kobenga nawe obadde otambula olina okwegendereza ennyo mu ntambula yo ng'oli nnyinnyonyi. 1. Ebisa by'ennyonyi okusingira ddala mu nsi yonna naddala mu Africa biriko emivuyo mingi nnyo ne mu nsi ezimu ezitalina mateeka ziriko obuvuyo bungi nnyo. Osobola okuva e Uganda nga ensawo zo temulimu kintu kyonna kya bulabe ebyobulamu n'otuuka ku kisaawo ekirala ng'ensawo bagiswitchinze ng'efaanana ddala eyo nga mulimu ebintu ebyobulabe biyinza okutuusaako obulabe. Ekyo nagwo omuzannyo gyeguli. Oba osobola okuva eka nga tolina kintu kyonna kya bulabe ky'otadde mu nsawo zo n'otuuka ku kisaawo Entebbe n'owaayo ensawo yo bulungi nnyo ne bacheckinga in ogenda otuuka gy'olaga ku destination oba mu transit okugyayo ensawo yo nga poliisi yakulinze dda nga mulimu ebintu ebyobulabe gamba ng'ebiralagalagala n'ebintu ebyo bitakkirizibwa mu nsi ezo ne weekanga nga osigadde waawo naye nga tolina kintu oyinza okuba tokimanyi obadde okimanyi. So y'ensonga gye tulaba nti abantu abasinga obungi bafuna ebizibu nga bamanyi oba tebamanyi. Naye bwe bakukwata nga omanyi ne bakukwata nga tomanyi bwe bakwata atamanyi bwe bakwata n'akola ki n'amanyi kubanga ensi zirina amateeka. Kale mama ngenda kugamba ekigambo kimu. Mutabani wo obanga kituufu kkooti yamusalidde omusango gwa kuttibwa njagala just omwolekereza essaala byonna byamusobako Mukama amutaasa olw'ensonga amateeka gamanyikiddwa mu nsi yonna ensi ezimu nkakali nnyo ku biragalalagala. Okusinziira ku sitole gye ngoberedde ne bye mbadde ndaba akigambwa nti mutabani wo ye kennyini ekikolwa kino yali akimanyi kyakola. Kuba bangambye nti omwana ono yamira empeke zino naye nga tukimanyi bulungi nnyo nga bwe nze mbasomesa nti ku kisaawo Entebbe kuliko ba drug dealers nga bakola mu Civil Aviation Authority nga bakola ne mu cargo handling section ne ku airport yoko mu aviation nga bakola mu bangi nnyo n'abakola ku machines oba scanners nabo bamanyi deals zino ez'enjaga engeri gye zitambula. Bintu bino nze mbasomesa ebbanga ddene nyunuza nga temunsi yo bonna ggamba abantu bangi nnyo babateza enjaga nga okukiseera nnyini babakikoze okuswikinga enjaga mugenda mu nsawo z'abantu n'otukerere bakukwata ng'enjaga togimanyiiko. Kati mama njala kugamba ekigambo kimu mutabani wo musabire olw'ensonga nti bw'abanga empeke ezo yamira enjaga eyo ng'agimanyi bulungi nnyo kiba kitegeeza
business yagenda bubi bwe baba amukutte ngira bamusalidde just musabire busabizi katonda yinzo kyusize eyo gye bujja ko batakyusiza kabaka muweddeko kubanga yamira empeke zitali za musujja yamira tamanyi yabyamanyi of course business yali agimanyi kyebali bamutikali akimanyi bwabate yali takimanyi omuntu asobola kuga nti mira ebintu bino bintwalire ngato kimenti embeera etufu y'okutwala ebintu olabisa mu luggage so bwotwala ekintu nga kyakumira bumezi automatically baba kusomedde omuzannyo olwokufuna ensimbi kale maama ngenda kugabwa enti mukama akusaasira yasabira omwana wo kyonna katonda ayinza okyusize bwe kiba si kyekyo katonda amusaasira ngenze kumwa batambula akaloozo kalyo njala bategeeza buli muntu yenna atambula for the first time ng'olina visa egenda mu America egenda mu Europe egenda luddawa njala bategeeza buli muntu asaba visa okusinziira ku kyaba agendako waliwo asaba visa ng'agenda mu conference agenda mu seminar abala mugenda kukyala visit abala mugenda mugenda bugenzi kubeerayo abala mugenda kusoma visa zanjawulo naye kati buli afuna visa eyo oba ogenze ku seminar oba ogenze ku musomo visa eyo gifuna nga one way ticket oyinza okufuluma n'otadda which is okay as long as nti onoonya kufuluma ggwanga eyo naye ebiseera ebisinga abantu baba reportinga ku bisawo ne babaza olw'ensonga ezimu oba endala wano wenjagala osooka obatangalizaamu ng'omuntu amanyi nti ogenda tambula oba ogenda Canada oba ogenda mu America olina okugoberera ebintu bino wammanga one bw'oba olina visa nga ya visit oba ya seminar teri seminar esukka wiiki kyekisookera ddala teri kukyala kusukka wiiki ebbiri ate abasinga obungi muyinza okukyala oba mugenda mu seminar nga mupangisiza hotel nopangisa hoteli nogipangisa ngoba ogenda kubeerayo katugambe ewukisi 3 nogenda go obukinza hoteli wiiki emu bwe bakubajja kubuuza sente zinakubeezawo zirudanga nazo tozirinaako era ekyo kisiba kibaga oba ogenda ofuluma eggwanga beera kontisi ne sente entonotono ezisobola okubanga zikuyamba okuba ba immigration officer baba bakubuulidde nga bakebedde osobola okubanga obarizoninga nti sente weziri ekyo nabyo kikulu nnyo nenjala kugamba ogenda kukyala otisse engugu olinga asenguse nti Uganda togenda kuddayo oleeta abantu bali ba migration office okwebuuza owaayo naatisse ensawo nnyo basatu ensawo ennene nnyo ng'agenda kukyala kisobola obaleetera okunaga nti omuntu agenda kudda kisobola okukomyesa ku kisawo ne bakuzaayo ogenda mu semina otisse ensawo nnene oba bbiri zonna nnene enzibu ekyo nakyo kisobola okukanga migration naga omuntu otagenda mu semina alabika tagenda kudda okitegera kati njala bwa amagezi yeso oyinza okuba ogenda ku semina nga togenda kudda ekyo kiri gy'oli naye leka kuleetera bali ba migration office okutandika okufuna ekifaananyi nti omuntu engeri gye yeetisseemu alinga n'ennyumba azze nayo mu nsawo muno mutwale ebintu bw'oba ogenda kukyala naye ng'omanyi togenda kudda genda ne ka hand luggage akatono bulolo bwa hand luggage obugenda mu nnyonyi nga busobola okugenda mu piya ze engatto 2 engabo empale zo 3 n'essaati 3 onootuuka n'oyiyiza eyo ng'oguzeeko eyo ng'oli eyo so si kutwala suitcase ennene olinga atagenda kudda ne migration office agenda kukutya agambe nti why ono agambye nti agenda kukyala for 2 weeks ng'alinga asenguka tagenda kuddayo ekyo kireetera ba migration office okwebuuza waliwo ekitata era bakutikka n'okomawo so mwegendereze nnyo bakola ebintu ebyo kuba abantu bangi beera ne visa nga ziri genuine air ticket biki naye nga gwe kennyini endabikayo entwala gye weetisse engeri gyeddamu ebigambo nga nayo tewa maanyi so ebintu mubyegendereze nnyo ekyo nga kivuddeko nga nfundikira akaloozo ka leero buli muntu yena yandiyagadde okutambula ng'ogenda fuluma eggwanga Uganda oyagala genda mu nsi endala njagala osooka omanya ebigambo bino wammanga ensi ziri zirina amateeka n'ebiragiro era amateeka gazo gakola ensi ziri okuva lw'ogiyingidde okutuuka w'opangisa ezisinga obungi zirina kamera zirina street cameras zirina buli kimu era amateeka gayo gakola owulidde muganda wange mateeka bwe gaba gakola olina okuba omwegendereza ennyo gw'omugwira tosinga munnansi buyinza na biragiro oyinza okuba nti oyingidde ensi eno za tuli w'amaanyi nnyo okusinga munnansi ojja kukomekkereza ng'olusuddemu akaba sinakindi nga ogenze bakozizza ewammwe kale kekabadde akaloozo kalyo katandika ekigula lugi then tulyoke tutandike video butuufu yandeese kati njagala ekigula lugi kyalo njala kiweereza mwenna ba comrades abali mu struggle
ba comrades mwenna bali mu struggle njala bawe ekigwaro gikyale mu kisere mu kitambuze ku social media yonna ekigwaro gikyale mbatumiddeko mwenna abakinyumirwa nabagamba nti twolekedde akaseera akakatubagiro mu byobufuzi bya Uganda naye mbajjukiza nti nze mu kalulu ka 2026 siriira situukayo ekyo nkibajjukiza akalulu ka 2026 siriyo era situukayo sikalimu nze njala kujjako mu 7 as soon as possible siri mu kalulu era temunsubira ngenda kuba akalulu k'omuntu ko nobo campaign y'omuntu yena nowhere segenda mu kalulu naye mumberere w'essaawa zino nga tukyalwa n'okujjako mu 7 njala bawa ekigwaro gikyaleero ate mukiwulirize bulungi mu kigwaro gikyalo ngenda kijja mu lugero lugamba nti akufumbira ey'omutwe omufumbira abigere ne mwenkanya evvumbe akufumbira ey'omutwe omufumbira abigere ne mwenkanya evvumbe ekitegeeza kitya nti omuntu yenna bw'asala olukujjukujju oba olukwesukwesu nga ayagala akusinge ensumika mu ngeri yonna naawe ate olina okukyusaamu n'omusalira amagezi agasinga ku ago ge yakusalidde kubanga buli muntu tewali ayagala kukola kufiirizibwa buli muntu ayagala kukola kuyitamu kati bwe yagala kukola kuyitamu oli ajja kufumbira omutwe bwekyolina okukola naawe mufumbire yabigere olugero luno ndwogera nga ndutegeeza kubanga nawe ngenda okumaliza ekigulalo kino mukitegere bulungi nnyo mu ngeri emu gye munaategeeramu ebiseera bisinga mumanyi ennyama gye tulya mu ziwoteri ez'enjawulo zettonninnyira ennyama y'omutwe yanjawulo n'ey'ebigere yanjawulo byonna biva ku nte naye bw'obanga oyokya oba okalirira omutwe gw'ente guvaamu omukka ogwo oguwunya gwe tuyita evvumbe era naawe bw'obanga naawe oyagala okwenkanya evvumbe lyo liraafu yali mu kwokya okuwunyisa mu nnyumba oba mu kiyungu naawe olina kufuna bigere bya nte naawe n'obikalirira empunya yemu ey'omutwe gw'ente bwe guwunya n'ebigere bwe biwunya kituyita akufumbira ey'omutwe omufumbira bigere ne mwenkanya evvumbe lwaki mbaleetedde olugero luno mu kigula lugi ensonga yino wano wammanga ku lwokusatu lwe tukubye emabega wiiki eno gye tufundikira wiiki eno ku lwokusatu bwe naliko nabagamba nti Yoseri ateekateeka okuddamu okuwandiika buto abatamanya ngamba bagenda okujja ku social media kuno ku bwenyi bw'ekitabo eri ku TikTok ne ku Twitter nga basukka mu mitwalo 3 era ng'ekitebe kyabwe ekikulu kigenda kubeera mu bitundu by'ekyamboga eyo Yoseri gy'alina offisi nembaga nti abantu bali bagenda kusasulwanga emitwalo 50 buli mwezi okubanga bakola emirimu egyo mu mirimu gye bagenda okukola mwe muli okuvuma okuvoola okutyobola Robert Kyagulanyi Center n'abamu ku bakulembeze nembaga nti bagenda kuba bakozesa ebifaananyi bya Kyagulanyi oba eby'enkyukakyuka ate okubanga bavuma abantu b'enkyukakyuka nga ne president bw'omutwalidde kati njagala bagamba ndudde ku social media kuno entalo manyi bazirwana manyi kye bayita okuteekateeka entalo naddala ku mutimbagano kuno kati mu kigula lugikyaleero we bagambidde nti akufumbira y'omutwe akufumbira bigere ne mwenkanya evvumbe essaawa zino tukimanyi bulungi nti Yoseri mu kifo ky'okuteeka amalagala mu malwaliro ssente azizza mu byabufuzi azizza mu diversion kyali mu kukola essaawa zino era kyovola babadde atusibyeko eŋŋambo egamba nti abaana ba Nuupu bavuma so nga ate muneti tuvuma munnange yeyakyawa okutegeera yeyakyawa okubuulirirwa nti omuntu bw'omugamba nti gano ge mazima ate anyiga nnyo okusinga omuntu amulimbye kati ebiseera bisinga Yoseri ne banne tebaagala babuulira mazima baagala nnyo obulimba yensonga lwaki bakwata obuuma ne babusisa ku social media bo abaana abatalina kyakkola ababunzibunzi bo batandika ate okuvuma naye ng'omubuuza gw'ovuma omulinawo kakuku kitajja kunnyonnyola kati mu kigwalo gikyaleero wenjagadde obbawa amagezi ag'obuwa nga nenna bugisi mufungize musobole okubanga mumanyi betugenda okutandika okweŋŋanga abantu bano mu ngeri yonna esoboka mumpulirize bulungi nnyo tutandise bwe tuti mu kigwalo gikyaleero gwe wenna nkuwaga abuwa nk'oyagala ensi yo nga tosobola kuggya bwenyi bwo n'obuteeka ku mutimbagano kuno n'obwoleka ensi nga bwenkikola abantu abalala bakikola oba ku TikTok oba wano ku Facebook oba ku mitimbagano emirala kati gwe ng'oli mulwanyi wa ntalo eno gye bawandiikira ebigambo ebikawufu ng'omususa eno gye muyita comment section buno bakanjala bugende eri abo aba night shift fighters abakola shift ey'ekiro n'abakera ku makya ne mukola shift ey'emisana wepo ne ba 90 dancers oba abasezi b'oku social media abalwanyi kuba waliwo obudde butuuka nga abalwanyi abamu beebase ate eriyo abakola ekiro nga bali ku shift ey'ekiro nga ate ba 90 dancers basezi mu kukola comment eri abakwatira nsawo namwe buno obubaka bwammwe
engeri yose lijagenda okusasula abantu bano buli muntu $5,000 ng'amugambye aggulewo accounts 10 kati munnanga afumbire omuto nfumbire abigere engeri gye bagenda okukozesa ebifaananyi byaffe obifaananyi bya president okugulawo account okuvuma tugenda kukyusangana oba tugenda kuwanyisiganya bo kye bagenda okukola naffe kitugenda okukola ensooka eyokulwanira bweti ogenda kuddira buli post yino gy'osanga erimu ekintu kya gavumenti oba diversion kwata ebifaananyi by'abaana bonna abaawambibwa abattiddwa abatulugunyiziddwa oteekemu byonna obiteeka obikozese nga comment oteekemu buli kifaananyi kyonna eky'omwana attiddwa eyawambibwa eyabuzibwawo eyakola ki ne bya president byonna mubikasukeyo n'akatambi ka president nga bamuwamba n'ebifaananyi byafuna byonna bikwate biteeke mu comment section eya buli page gy'oba ogenzeeko oli agenda okubikola babukedde bwa BBS wa NTV wa Natasha Broadcasting Service mu comment section nga wajjudde buli kifaananyi kyonna eky'okutulugunya eyo frontline teri asobola giwangula kati bawa strategies bagano otalonze endumazi n'entalo zimanyi mumpuda bulungi nnyo gwe atasobola kwogera atasobola kufandinga atasobola kukola post atasobola kukola ki kola ekintu kimu funa ebifaananyi by'abaana batulugunyiziddwa abaana abawambiddwa abaana bonna n'abattiddwa nga bankyukakyuka bikwate ebyokusaako tewandika kigambo kyonna teekayo ekifaananyi kyobokasukayo firigundi kidnaps and torture mubiteekeyo kyobokosanga comment nebo commenting ebitundu 750 ng'oyiwayo ekifaananyi kya president oba ebifaananyi ky'abaana abakwatiddwa oba kibalama oba ne bonna nga bawambiddwa wekikozese nga comment okiteeke mu comment section oba osanze mayiga oba osanze ani kasitoba ng'oli aliko akakwate ku gavumenti akolera gavumenti kwata ebifaananyi by'abaana bonna bawambiddwa batulugunyiziddwa battiddwa buli kimu kyonna president bamukutte buli kimu kwata buli kifaananyi kyonna ekyobulabe abaana batulugunyizibwa bwonna bikwata biteeke mu comment section gwe sindika comment 10 ekyo wokimala ojja kuba osusu bakuba ekyo tukimaze eyo system strategy yokubiri obwenyi bw'ekitabo tebulina komo lyassalira ku account meka zoguddewo kasitoba ng'ozigudde obulungi nnyo tewali buzibu ne Twitter nayo terina komo ku account meka zoguddewo as long as nti ogijuziza bulungi nayo terina buzibu kye kimu ne ku TikTok terina buzibu kasi nebo gigula manya ameka naye nga otaddemu details bagala tebalina buzibu kati mugenda kunkolera bwe muti nawe nga bali bawadde omulimu gw'okugulawo account 10 gulawo account ku face ku bwenyi bw'ekitabo account 10 naawe okwate ekifaananyi kya Yoseeri oba ekyamuhoozi Kanyerupama okikozese nga profile picture ku account yo eyo eya fake account tokozesa amanya gusobola okukozesa amanya ga mutabani wo oba gaani gonna ne botakozesa amanya gamanyikiddwa kati buli lwosanga olutalo nga bavuma Kyagulanyi buli lwosanga olutalo nga bavuma Kyagulanyi oba no buli lwosanga olutalo nga lutwalaganya Museveni nawe okozesa account ye ya fake ngerimu ekifaananyi kya Museveni bwe kyamuhoozi oba kya Janet Kalakata nkiddamu kano njala mukategere bulungi nnyo kwata account zo oba gudde 3 zosobola teekako ekifaananyi kya Museveni oba ekyamuhoozi oba kya Janet kati wosanga posting nga ziri ku TV za Uganda simanyi bano babushosho simanyi babloga aba NRM abali ku Facebook ne ku TikTok nga bavuma Kyagulanyi kati gwejjira mu posti ya Muhoozi nawo bakalakate genda ku posti za Muhoozi bwokosa ifone bya Muhoozi ne Museveni bakalakate gobulu osanga ekintu kyonna nga kiri mu gavumenti nga kivuma Kyagulanyi nawe je kifaananyi kya Muhoozi nawe kalakata Museveni ngo okosa posti ya okosa kifaananyi kya Museveni okosa ekya Muhoozi bakalakate ne obanga okola live osobola okujjamu audio nenge ekifaananyi gyokozesezza nga ya Yoseeri ya Muhoozi ng'oli ku platform ya Muhoozi mu bakalakata nti batugudde olutalo mukikoze bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo mujjeko profile zammwe zonna ezimanyikiddwa mugulewo account eziri different totally osobola okugulawo 3-5 ku 6 kati ati balugudde akufumbira omuntu omufumbira yabegere baagala open battle mu kino ffe tusinga okuteekateeka abantu gowosanga post yonna ng'eriko Museveni kozesa ekifaananyi kya Museveni okukalakata Museveni wosanga posting eriko Muhoozi kozesa ekifaananyi kya Muhoozi okukalakata Muhoozi olira anda uba kwa sefane bya Kyagulanyi kuvuma Kyagulanyi kati gwe nawe kozesa ebifaananyi bya Muhoozi bw'osanga posti ya Muhoozi ya MK Drunkard Master muvume ng'okoze mutwalire
ng'okozesa profile ya muhozi yennyini anti baagala genda mu lutalo badde baagala bino by'okujja live byo mubitulekere kati ffe tugakubana ba-night shift warriors ne badde warriors ababeera mu comment section n'okupostinga mu kimbo eyo strategy mugenda bakwa ne banajja emitwalo 10 esooka mugitegedde bulungi nnyo buli wootuuka ku kibanja kya TVS maybe BS NBS simanya ani teeka buli kifaananyi kyonna ekiwa okuwamba abaana okubatta bu video wona buteeke mu comment section toyomba nabo gwe sirikolaze botuuka ku TikTok eno eriba n'abavubuka bavuma bonna nga bavuma Kyagulanyi naawe jayo ekifaananyi kyekimu ekya Museveni Karakata Museveni nawe je ekifaananyi kyekimu n'abavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagasimi bagundi zino embuzi eziri obukola je ekifaananyi ky'embuzi eri ebikoola kyeteekeko nawe vuma embuzi gikarakate n'amayirungi gaayo titi for tati atakulekera tokola kitomulekera ogwo mulimu gusobola ogwo mulimu gukola kimu gusobola tekwetaaga kubasasuli ogwo mulimu gusobola mukitegedde bulungi nnyo nga bagenda okukozesa ekifaananyi kya Kyagulanyi naffe tukozesa ebya Museveni tukozesa ebya Geneti tukozesa ebya Muhoozi tukozesa ne David zino embuzi zino eziri obukola mukozesa ebifaananyi byabwe mugenda ku platform yonna eriko okuvuma Kyagulanyi naawe kozesa profile yawe bennyini abawagira gavumenti olyoka obakalakasa mbaddiza omuliro ffe naboogera mutulekere otalo tujja tutambuliza ebigambo kati eri mu comment section eri ewali emmundu ewali mizaire ewali bomu ewali sikadi mizaire byonna mubogende mubatwalaganyiza eyo ebisigadde mbitulekere tujja kola ki tujja bisouting out ezo strategies zetulimu kati essaawa zino profile muzitegedde bwe mugenda eri embuzi gye zirira ebikoola profile mukozesa ya mbuzi anti bavuma Kyagulanyi kane mukozesa embuzi nga mutwalaganya abali b'obukoola bwe mugenda ku Muhoozi project nga bavuma Kyagulanyi jeyo ebifaananyi bya Muhoozi project bino bokozesa ku profile eyo otwalaganye Muhoozi project ng'okozesa profile zaabwe zennyini tugenze ku bwonna w'osangaani ani bonna mukozese profile zennyini mubatwalaganye tit for tat atakulekera tomulekera obakarakate mpaka lasti then bwe tuvaawo tugenda wano ewasembayo we wano tukimanyi diversions nyingi zebataddewo ku social media ezirumba n'eziwalampa njagala musooke mukozesa obukakkamu nga tonnalumba omusote ebiseera bisinga kugenda okukuluma ng'ogenze mu area yaagwo kati bwogenda mu area yaagwo bwe tugenda musoda guno gwe bayita essalambwa kusooka kufuuwa bwe gufuuwa n'ogaana okutegera gujjirayo omukira guno ne gutandika okunyenya omukira guno nga alamu ne gunyenye kubanga ogunyenya ensaasi ne gukuwoninga nti wootuuse oyise wookoma essalambwa bwetyo bwe likola kati njagala tugende tubeere bakakkamu njagala musome embeera nabagamba musooke mukole kye tuyita photographic interpretation videography oba kya videography osooka omanya ono ayogedde kikati kira kyenjagala musooke muyige kiri kigambo kimu sooka ng'owulize statement y'omuntu gy'akoze kati babasomesa ekyetuyita reverse psychology boogera statement nga bazikyusizaamu kati bwe batosobola gitegeera naye baba balina kye baluubirira kati ng'emula statement gye bali bakozesa nti tetwagala chansi ya Kyagulanyi gy'atuwadde ne weebuuze Kyagulanyi gwe yagambye nti wadde chance taliiwo kati bw'osanga abantu ekikula ekyo totawaana nabo sirika tonyega bw'osanga bannamawulire nga bakyusa amawulire gwe soka weebuuze lwaki ba YouTubers bonna buli waayita omuntu omu interviewinga emboozi bwe 2-3 Kyagulanyi 2-3 Kyagulanyi abayimbi 2-3 bonna Kyagulanyi kwegamba abantu bano babatendese okuba nti buli kye bakola balina okuba nga bali leetinga ku Kyagulanyi n'omuvuma kati omulabisa mu ngeri bwetyo tukola system ebeera bweti okwata video yennyini gyayogereddemu ebigambo ng'abikyusa we biddemu oddemu birambulule bulungi nga bwe nkugamba wano oli akugamba nti Kyagulanyi ffe tetujja kwetaaga chansi ye oba tetujja mwetonda omubuuzabuuza mukulu njala tugere bantu bakulu nga bategeera yes Kyagulanyi yali akozeko video ng'akusaba weetonde nti no period komaawo togenda wala oyo n'akubuuza
tetwetaaga second chance ya Kyagulanyi mubuuze gwe ng'omuntu Kyagulanyi yayogeddeko nawe nagamba nti I'm giving you the second chance nti nedda please oyo mukuumi awo toyongerako njala mukozese ng'obugambo butono nnyo nga buli simple and precise toyogenda wala nnyo gwe mbuuze Kyagulanyi yali akozeko video ng'aga nti akuwadde chance gwe ng'omuntu nti teriiwo please oyo bw'omukubye knockout oli agamba nti simanyi chance giwe gundi Kyagulanyi yakugambye nti gundi nkuwadde chance oba weetonde nti nedda as simple as that mulekaawo temulekana n'abantu abo nabo tubavuddeko tugenze ku asembe tugende ku video nina kyenjagala obayigiriza olwali n'ofundikira ekigula lugi ku social media kuno ebiseera bisinga gy'emikutu egikozesebwa buli muntu yenna omuntu ali soba nga tannanywa wadde ekikopo kya kaawa tannanywamu wadde entabaaza bakadde tannanywamu wadde kasitiiki tannakola kintu kyonna bonna kwe bali eri abazze nga amaze okunywamu eri azze nga tannanywamu eri alina ebizibu eri azze obuzzi nga ye talina kigendererwa nakubeera ku social media kati betuyita ba in-laws kati you need to study how you handle in-laws especially on social media. There are some people who are political, there are those who are not political. Waliwo abali mu byobufuzi waliwo abatali mu byobufuzi. Kati abantu abatali mu byobufuzi ebiseera bisinga mbegendereza nnyo bati babeera so political than we abali active in politics. Mbuuza lwaki oyo kyangu nnyo mukozesa ensobi ne bamuwasa najja n'alumba omuntu naye ng'omubuuza omulumbidde kitajja kuwa ansa kuba bamukozesezza so nga atafa wa political ojja kujja ng'ambe nti njogere ekigambo guno genno sooka otunule wano ange eno ngenda kyogera nga mbeesinga ku kinti tewali kati tulina okumanya bute bwe tugenda okuhandulinga abantu bano. First and foremost mu politics kutunulagana mukamwa asinga okubeera ne points z'okutunula mukamwa yabeera wina ekyo bayita politics muwanyisiganya bigambo naye omuntu baba lakinga idea oba ideology mu politics era aluzinga kati bw'aluzinga agezaako nnyo kudriving oba okutwala mu lutalo kati ebiseera bisinga tokkiriza nga muntu kutwala mu lutalo one tuyinayo abantu nga tebakyasoola bula baswaza buswazi kati ye ayagala kudraginga mu lutalo lwakuswaze njagala twewale nnyo omuntu okudravinga mu lutalo lwakuswaze tubere bakala bango wana musotano kama mu kisoko kalumirawo kati oli bwageza kutwala mu lutalo lwakuswaze no gamba hold on esigenda genda otekawo limit one singa osanga omuntu nga talina reasoning capacity esobola ku articulating issues oba kubuulira nti kino kiri bwekiti kuba Museveni ne tebakyalina kye batugamba ojja mugamba real fact agenda kuwemula okitegeera agenda kuga real fact nti agundi walya no problem bwe mbanga nate nenywa nenfuwa nofuwa ekisoka as long as ndi basi kufuuyidde that is it kati abantu basinga obungi balina mentality ti bwewemula omuntu ajja kudduka kati njala soka bayigiriza nti omuntu bwakugamba nti olimbwa naye nga tofaanana mbwa tebakutiisatiisa ekyo kibeera bulijjo kubanga ezo tactic bazikozesa buli lunaku nti omuntu muwemula dduke no oli bwakuwemula just kitwale nti akiwemudde talina kyazaako ekyo ekigambo kyabadde alina okukozesa okulooza nti agenda kuswaza okola eki odduke no ebiseera bisinga omuntu bwanga oli mutiitiizi nga oli mu field eri so sensitive ng'ebyobufuzi oba owedde lwaki kamba ekyokulabirako President waffe avumiddwa ebivume ebijjuza East Africa ne Africa as well. Naye buli lunaku atula analyzing ebivumo nga n'abamuvuma tebasobola kutuuka wadde akoota waali. N'agamba no, on behalf of this nation and those who can't speak, let me stay firm ku nsonga zino n'asigalawo. Era tayanukula nnyo muntu wadde amuwemudde. No, takikola asigala firm. Kati njala basaba basing on the reality okusinzira ku mazima gemulaba ku nsi yammwe. Don't be scared about the abusers. Don't be scared about the abusers or the bullies. Let nobody distract you using abusive or vulgar language. No, that's not a strategy. Strategy isn't. Bobanga okenda kumacha n'ogenda mu muzikiti n'osala ng'okoola Allah ng'oyagala mazima omuntu ng'omanya oli ku mazima oli ne bw'anaakuvuma ebigambo 7 Katonda agenda kubeera ku sayidi yo. Weewalanga nnyo okwogera ebigambo nga tobikakasa. Togendanga mu lutalo nga teweekakasa. Ofiiranga ku mazima dani okufiira mu bulimba.
kubanga ffenna tukimanyi nti mu ggulu bwe tuliba bakutuukayo tulikozesa mazima. Embooka ezikuba omuntu ayogera amazima size zigenda okuba omuntu omulimba oba omubbi. Kati njala kugamba eyo tactic y'okubavuma baagirese kuba Museveni akimanyi nti ye politics gwabadde akola all along wa blackmail, propaganda, divide and rule. Kati bye twagala okunalolinga tubifunze tubenga propaganda, blackmail, divide and rule tekyakola. Tukirabe nti kati gekyali mawulire nti bakuvumye nti osinika ebinyo. What is osinika ebinyo? Asimpazi datambula ovewo genda okola ebirala utakuvuta kumalira budde. Oli akomode nti olinganga embwa. Do I look to be a dog? No. Tambula ogende. Njala bayigiriza ebintu bingi. Olw'ensonga abantu bangi batyo bavuma. Nenge oli okuvuma tana kyabaako gyeko. Muyina okusooka okuyiga okwekontrolinga. Kubanga bw'otasiba busungu ebiseera ebisinga okola mistake zezirwa. Njagala kuba nti abantu abasinga obungi abali mu makomera 25% baliyo lwa busungu. Bw'otasooka kwebuuza kino ngenda kikola, what the repercussions of the outcomes kye ngenda okukola. Waliwo abantu nga bo bakosa system ya provocation kwe kucyokereza bakuyita okucyokereza omuntu okukola ki omuntu okucyokoza, to provoke omuntu nga provoking okucyokoza alabe ogenda ku reacting otya. Kati mulebedde bitambula ku social media oli najja nagamba nti nze good political party bagiyita so and so era nga mulimu amannya agafaanagaliza ku gammwe. Kati oyo temumuwate mumuleka ekiba kiyita provocation. Kati aba ayagala mutandika okumuwa relevance mwogere ku ye, just go silent afene ekintu kye. Oli najja n'ateeka omuntu mu mboozi watalina kuba, just go silent. Oli n'agamba nti gundi Kyagulanyi ali kino ng'olaba Kyagulanyi takiriiko ate omuntu gwe oyagala bamuvuma onyiiga. Naye njala bayigiriza ekigambo kimu. Bw'obanga omuntu takuliisa, takunywesa, takusuza, takupangisiza, takuyamba, tasobola nakuyamba, bambi tomuwanga budde muleke tulwananga naye. Okitegeera kati bw'onooyiga system zino mu ntwalo tugenda muno mugenda kuba bantu bangi nnyo. Waliwo bakera ku makya wadde data na kuvuma Kyagulanyi n'omugamba ebiseera time egenda tuuka nga ebivumo biwedde byovuma Kyagulanyi naye nga tekuli kintu kyonna kyongera kalulu ku muntu gw'obadde kyongera gwavuma tekikwongerako wabula gw'obadde ovuma byomuvuma biweddeyo nga ne bw'ogamba tolina kyogenda bongerako okuggyako okubeerawo nga mugambugambe kuvuma naye nga kyovuma tolina kyogenda kyongerako. Abo nabo gye bali. Yensonga lwaki nti okuva Kyagulanyi erinnya byobufuzi basindise buli muntu yenna okuvuma Kyagulanyi bakomekeza bali luddawo ovaawo. Neffe abalina ideology information about politics na bikibe bitambula tulina ebyokwogerako bingi nnyo okuva mu Uganda lweyafuna independence okutuusa olwaleero ebintu ebiri political ng'osobola okukyogerako nekinyiiza omu. That is the fact. Okitegeera tubagambye kati waliwo ka video kano kigula lujinga tekiwanvuyemukko. Such issues ono mulago speaker kuli masanyalaze abalwadde bayi eddagala tewali abasawo tewali kati gwakyagamba mbu kimanya jajatoka ku meyini naba vidiyo eno ekuwa ekyokuyiga mulago speaker mu ggwanga eryetaaga okusabira eddwaliro lyavuddeko amasanyalaze complete olunaku lwajjo nga teri masanyalaze. Kati tulina ebintu bingi nnyo ebyokwadress nga betulina okubuulira eggwanga. Kati budda kuba ne batalina idea kubanga bamusindika okwogera nga kyagenda okwogera takimanyi, kyagenda okudifendinga takimanyi. Bamuwadde emitwalo 5 amuwadde emitwalo 5 yabbi buwumbi. Kati n'omugata sobodde calculating emitwalo 5 gye bampadde ku bundu babba enguudo kwe bayita oli avuga V8 gwe otambuza bigero linga mbaata. Kati oyogera mugamba ki? Tulina ebintu bingi nnyo ebyokuba kubisa bana abantu tolekana na bantu bakubisa ebintu exactly obukuba ekintu nga nekimukwatako kikwata ne ku system y'enfu as simple as that. Kati ngera bagamba system gyembaga mu kitwale bulungi nnyo temulwana n'abayaye bano kubanga bo eri abantu nga bo bagenda bateekaawo kukyokooza kuwembula ngalo zante bwana kuvuma ogenda kuva ku mulamwa nonjala bayigiriza okuvuma tekukujja ku nsi yo kujagala era tekukutiisa. Fe abakazi ebivumo batumia abasajja ku singo okuwasa abakazi asingo okuwasa abasajja bakuvaako dda. Nkiddamu ebivumo abakazi bavumya abasajja ku nsi kuno singa abasajja okuwasa bakuvaako dda. Singa abasajja okujogako bakoze ku bakazi Bannayuganda mu nsi yonna gye bali singa abakazi okufumbya bakuvaako dda.
niyo yaga nti kambereyo bijja era with the time kigenda kigone kitira mudda mufumu ne mutira bulungi kitegedde bulungi nnyo ne mutira bulungi so embeera ino okubeera toluza mugenda kubeera ku museto buli kaseera mugenda kusanga obusozi obuwonvu n'obuki ne buwonvu n'ebikko mu mbeera yonna esoboka so kati ekyo kibagambye totyanga kintu kyonna bw'obanga okiyingiddemu eyeyambudde tatya kiddako aba yeyambudde mukitegedde bulungi nnyo so temuddamu kutiitiira oli bwakuwemula asimpas that mu reasoning ne issues eziriwo eziri practical tomuwemula kubanga ezenkanankana n'ebisiki tezaaka tukozese ekintu kimu tuyina ebintu bingi nnyo ebyokwogera ebyokubuulira abantu babitegeere so si kuwemula temulwana abantu bagenda kuwemula mubaleke tuyina ebyokukola bingi okitegeera so awo tuvuddewo katugenze ku program eyatuleese obulungi ekigulalo gye kiwedde kansooka episode buno bulango bubiri tuleke tugende mu maaso mu program eyatuleese olwaleero munansonyiwa tuttemu obudde bungi nnyo malina okusomesa si kyangu kansooka episode buno bulango obulango buli busatu bwokka the third annual gender based violence y'omwaka 2024 ejatandika nkozo mwezi 29 omwezi ogwa November ekumekereza ngenda kuzo mwezi mu December 2024 omulamwa gender based on violence and intersectionality okwewandiisa n'okubuuza ebiddako ojja kubira ku mutegesi wa semina eno mu ggwanga erya Canada ng'ali ku +1 647 929 0340 njiddamu esimu eri kasaalaba emu 647 947 omusomo guno gujja kubeera mu Toronto Airport Marriott Hotel 901 Daxon Road Toronto on M9W 1J5 ebisingawo ojja bitegeera nakano kaakano mwena balina ensimbi ezitologana ng'obukolwa nga muguliddewo okulya ensimbi zammwe eryato gano amanene waliwo mutegesi alitegese nga gano gakulya nsimbi si biki gwakulya nsimbi akalango katambula bwe kati and ticket voyage at 7.5 million Ugandan shillings with the return ticket kuliko ticket ekutwala n'ekuzza ne visa nga kweziri kuliko ebintu bino binawa makambi kutegeeze. The visa approval rate is 99% provided at the tourist travel to Greenland has a minimum of 5 million balance on he or her account. Otekeddwa okubanga ayagala okufuna visa eno eyogenda ku lyato lino eddene kubeerako tiketi ekutwala n'ekuzza ku akaunti yo ng'omuntu olina okubeerako ng'olinako balance wa $5 million oba oli mukyalo oba oli mwami akekawakuliza akasooka. The visa sticker are given into a separate categories, one Schengen and one specially for Greenland. Bagamba nti visa stickers zibeera zikuweebwa mirundi ebiri nga gyawuddwamu. Akasengejja akasooka kajja kuba ka visa nga ya Schengen. Akokubiri kajja kuba nga visa ya Greenland. Akasenge akakakatwa kusatu. The Danish embassy in the embassy grants the two visa stickers in your passport. Nti embassy ya Denmark yejjo kubanga esobola okukwasaganya ensonga zino ez'okubanga ekuwa visa zidebbi mu passport yo. Akakokulizo akokuna kasembayo. Antiquity voyage will take place from 15th May 2024 and the cruise ship is for 5 days journey throughout Greenland and eastern Newfoundland, Canada and sailing back to Nuuk. Ebisingawo ojja bafuna ku ndagiriro yamu ya email eriko greenlandantiqued@hotmail.com Greenland Cruise Tourism etandika nga 15 May 2024 ng'oyagala okumanya ebisingawo okuba ku simu eno. Akasalaba emu 587 589 769 ojja kuba osobola okubafuna ku nsonga ezo. Kati kano ke kalanga kasembayo tuleke tugende ku video eyatulese mboterevu olwaliro. Njalo tegeza muna bana Uganda abawomero emiziki egiriwo myoyo negibaza engulu. Muganda ffe omuyimbi atenga mukugu mu kusuna ebyuma oba okubijjamu abaloboozi gobayita Aziz Azion oba gomuyita Aziz Azinoya
agenda kubaayo ne show ng'ennaku z'omwezi omwezi ogw'Ogumu egenda kubeera ku Serena Hotel Kampala. Gwe wenna eyandiyagadde okuwagira muganda Fono atakyukakyuka atakogga ate ng'asigala anyirira nga bwe yatandika mu music, genda omuwagira muganda Fono Aziza Zion. Show eno bagiyita batya? Bagiyita Strings of Love with Aziza Zion, 4th November at Sheraton Hotel Kampala. On 4th November, tickets on sale. Waliwo emitwalo 15, waliwo emitwalo 10, emmeeza ya millioni 3. Ng'oyagala okumanya ebisingawo oba okubuukinga ojja kuba ku 0785554512. Abasponsorize n'ebisigaddewo mujja bisiga ku mitambagano egy'enjawulo naye nga bambi basaba mwenna abantu abaagala enkyukakyuka n'abaagala music wa Uganda mugende muwagira muganda Fono Aziza Zion ngenda kuza omwezi 4 omwezi ogw'Ogumu omwaka 2023 kubanga musajja muyimbi munnabitone ate ayagaliza bayimbi banne ate era naye muntu ayagala buli kimu nga mmwe kimwagala okuba nakyo mu nsi nga bulijjo. Tuyamba bangi n'okubabeeramu naye nga ate ebintu bye twagala ebisinga obungi tetusobola byetuusaako. Kati jala tutandike bwe tutya. Twagala kujja social media mu mikono gy'abantu abatamanyi nsi bw'etambula. Era twagala kukyusa nsi eno abantu bave balina okimanyira egende wetandikira. Nze mbagamba nti eggwanga Uganda Museveni yalifuula y'abanywi ba mwenge n'abatamiivu okubajjako yafuga eggwanga. Kati tutandike ne ka video kano. Ebibalo by'ensi yonna ebyakakolebwa ekitongole ki World Health Organization mu 2023 byoleka nti Uganda y'emu ku mawanga agasingamu abantu abawuuta enguuli. Alipoota eyanika Uganda ng'ensi y'abalujuuju yategeeza nti bano mu mwaka gumu bawuuta lita z'enkangaali obukadde 12,200 nga guno gukubisaamu ogunywebwa abantu bonna okwetooloola Africa. Wabula nga buli mulimu bwe guba n'empeera, Ministry y'ebyobulamu egamba nti eyo sigenda agende Ministry y'obulamu. Awo Museveni bye yakuteeka nti bannayuganda mu kunywa omwenge mu nsi yonna mulinayo ekifo. Tewali kira kubanga baagala mbere batamiivu muleme kumanyako kigenda mu maaso mu nsi yammwe. Kati katutandikire watusigaze dakiika ntono nnyo. Kansulenti Osi wa Kitalya Prison Otuuse omukulu gwe bayita Hussein ayina komundu omusajja naye munyarwanda. Njala okutegeeza eggwanga Parliamenti n'ebitongole birwanyizi by'eddembe mu ggwanga. Abantu bangi bali mu ggwanga ongo nga si bannayuganda wadde boogera Oluganda oba boogera ennimi naye nga abantu bano si bannayuganda okusinziira ku bikolwa bye bakola n'okutulugunya abantu. Njala kutegeeza Parliament n'eggwanga lyonna nti ekitongole ekyamakomera mu ggwanga kirimu abasajja ababbi era abatemu. Era nga bannaffe bonna abakwatibwa wadde babeofuzi si bebaofuzi. Empisa gye babayisa mu makomera mbi nnyo. Endya mbi, ensula mbi na buli kimu kibi nnyo. Naye lugudde ku Munyoro omuganda Kaseke. Omwami ono gwe bayita Hussein Aikomundu nga ye Osi wa Kitalya Prison musajja mubi nnyo ate mutemu. Nzize nkola video nga njogera ku musajja ono ne banne bakolagana mu business ey'okutunda ebijanjalo n'emmere y'abasibe okugitunda ku black market ne bakuba ebikongoliro ne bagattamu emmere entono gibawa abasibe. Ate ebesigaddewo yennyini ne bagiteekamu ebintu ebikyamu ebisobola okuviirako obulamu bw'abaana baffe ne bannayuganda bonna abali mu kkomera lino okufuna obuzibu. Omusajja ono adiringa n'abantu bangi nnyo mu kutunda emmere ya gavumenti oba ey'abasibe gye bandibadde balya. N'agiguza ne bagitunda ku black market. Nababuulira wa bali badiringa nabo era adiringa n'omusajja omu nga omusajja ono bagambye ali ku luguudo lw'Ennakawuka nga kava ku bitale Nateete nga bayina kampu bagiyita Bulya Maize Millers naye ng'omukulu ono badiringa naye okubanga batunda emmere eno n'ebijanjalo n'okubanga bamikisinga ebintu ebitalekkirizibwa mu kubeera mu mmere y'abantu ey'abasibe mu kkomera ery'Ekitalya. Kyova nti abantu abasinga obungi bavaayo nga balwadde cancer, ulcers, pressure n'abamu bafiira babaziika mwe babaziika ku mataka g'amakomera ago n'okusinziira kuno ey'Ekitalya. Njala tegeeza ensi ne Parliament omukulu ono njagala akwatibwe mu nnambiro oba asibibwe
aliko ebikolo birubingi nnyo gavumenti bibadde temanyi n'abantu batamanyi. Nawuliddeko bwe natandise okukola video ne series za video zino omwami ono yavudde n'agamba nti ajja kufuna bwansobola okunkwata sinakiyindize sisana komera ajja kusibwa mu toilet. Mukulu njira kutegeeza buli asigala ku mazima kyonna ky'omukola afa nakyo kubanga amazima tebagakweka. Gwoba olowooza okuba nti oli osi w'ekitalya nga kikufuula gwe katonda w'oku nsi mukulu akoli kafu ekyatufuula ab'enjawulo kwogera ensonga zino ensi nezitegeera kubanga ekkomera teryewalika n'omwana gw'ozadde asobola odde kutekesaamu kati mwe atandika okutiisatiisa ensi kubanga gwe kawadeni w'ekkomera eyo oba osi mukulu luno waluguliddeko pata kati kankutandikeko owulire. Omukulu ono y'omu ku bawadeni oba ba osi bamakomera abalina ekikoosi kyabwe ekitunda emmere y'abasibe gye bandibadde balya. Mujjukira abasibe bano gavumenti ebalina obbaliisa ku makya mu ttuntu n'akawungeezi. Abasibe bano balina okufuna sabbuuni n'ebikozesebwa obungi ne byonna bitundibwa ku black market kati nkutte kuwa ekitala specific osi mukulu Hussein ayine komundu. Omwami ono alina ebizibu bingi nnyo. Ntegezeddwako omwami ono si mu kutulugunya abantu ku byalo bino wammanga talina amukwatira nsawo. Ng'avudde mu kutunda emmere ey'abasibe omuli ebijanjalo n'akawunga n'okuddira ate emmere yennyini bagiteekamu ebitakkirizibwa mu mateeka ne bawa abasibe ne batandika okulya ne balwala ne bafiira ku faamu z'amasiku z'amakomera gano teri yamwongeramu nsawo. Ono omwami nabagambye adiringa n'omukulu gwe bayita Andrew Musaasizi. Andrew Musaasizi ono ye boss owananyini company gye bayita Moria Millers enesangibwa nate ku luguudo lwe Nakawuka eri ku mukono ogwa kono bw'obanga odde Nakawuka. Omwami ono bwe nayogedde ku nsonga zaabwe ne bwe badiringamu bashiftinze bizinesi zaabwe ne bazongera eri Busega gye bazitutte nkyanoonyereza okusindika drone zaabwe ogenda mu kitundu ki bwe bashiftinze bizinesi zino era ntakirego nti mujja ku ssaawa 11 ez'okumakya okudiringa mu bizinesi zammwe okusinziira ku drone zange ne njja bategeeza ensi njja gitegeeza nti bano abasajja batemu nnyo ate bayina engeri gye badiringamu okulumya abantu abali mu makomera nga basinzirako ababawa bizinesi n'emirimu egy'okutta abantu abali mu makomera baleme kudda kubanga babasibira bukunya na bwereere. Tugenze mu maaso. Omukulu ono twogerera essaawa zino mayinza bwe nkwogerako erinnya lyo bwe nti abantu bangi bajja ne baga nti waliwo ekiwunya. Omukulu ono Hussein ayine komundu osi wa Kitera prison. Ntegezeddwako nti ono mu kubigujja ebiwojjolo by'abantu ku kyalo bino wammanga talina mukwatira nsawo. Era kino omuze guno ogw'okwambulamu empale nga tagenda kweyamba nga yeyamba kubaka abasajja guleese ebizibu mu bitundu bino wammanga. Ngenda kwogera information eno buli muntu yenna ali mu bitundu bino ng'owasiba ennyama nga kawuulu abikkula ku mawolo. Oli waddemba okumpeeza information esinga kweno gye nteeka olwaleero ku bitundu bye ngenda okusoma. Omuli Buwalula, Jeza, Bukala, omuli Buwalula, Jeza, Bukulula, Kikonge, mwenna nga mumanyi report eno gye ngenda okusoma. Muveeyo nga nina bugisimufungiza batatya mulumiriza omusajja ono. Ntegezeddwako nti omukulu ono olw'okuba nti yo osi w'ekkomera lino bw'aba atambula okukola emirimu gye egy'okutwala emirimu gye egy'okukuuma ekkomera ate munnange watwalira obudde okwagala baka abasajja mu byalo bino byemmenye omuli Buwalula, Jeza, Bukulula, Kikonge okuba nti famire z'abantu bangi nnyo azisaanyizaawo n'abawukanya n'abaagala baabwe n'amaliriza nga buli musajja yenna gw'ayagalidde omukazi ate akubira poliisi mu bitundu ebyo ne biggulako omusajja omusango n'amaliriza nga omusajja kennyini bamumuleetedde mu kkomera lye ne gubula asala. Omanyi nti ayagala mukomusibe n'ebigere ateeka ku mmeeza waggulu n'alatta ng'eyabasibira embaale. Kati mukulu Osi Hussein ayikomundu osi wa Kitalya ku byalo bino byenjogedde wammanga n'ebirala binaatera okuvaayo okwogera. Mukulu oyonoonye famire z'abantu bano ng'abasajja bannanyiri bakazi b'ofunisizza embuto n'abasajja b'otadde mu makomera nga gwe kennyini bagulako emisango oluvannyuma lw'okuwoomera abakazi baabwe abasajja ne bamanyako complaininga n'obakwata n'obateeka mu kkomera ly'Ekitalya n'otandika obbatulugunya gwagoboddere ku famire zaabwe n'owujja ebiwojjolo. Gw'owulira nga famire ekulemeddeko n'otandika obbatiisatiisa ne badduka ku byalo. Guno gwe muze gwa mubogo basajja abaaka bano osi w'Ekitalya. Wagambye nti bw'onookwata gwenda kunsibira mu ttooyi nabagambye mwenna ba osi bamakomera bwemubanga mmanyi firimu omulabe firimu ez'amakomera ag'abazungu n'amakomera gali agaasookawo bwe mba mwagala okumanya obulabe omwolekedde nga temwagala ku treatinga bulungi basibe batalina misango mu makomera mujja kifuwa nga mukizza munda singa essaawa ereeba ekyuse ngezze ku budde obulala.
goloza kusibira mu tobe kubanga nkwabiza ne kampuni zanze bana mutunde mbere y'abasibe ene mmere sebo tugisasulira omusolo eyemmera abasibe bagenda ne balima ku macha mubafulumya saawa emu badda 12 kati mutunda mutya bijanjalo byapo ndutunda obuwunga ate obusibe ne mukuba ebikongole mufule mmere esigano mugiteekamu obutwa basajja batu bagenda okuva mu makomera nga bonna bakogganye balina alusa balina presa balina kansa abamu ne bafira ne ku faamu ne mbazika ne mutegeeza famire zaabwe ate nga mukikola mu Buganda kati mwagala nze nsirike kubanga teri TV egenda kyogera teri radio egenda kyogera teri munamawulire agenda kyogera abaana ab'enkyukakyuka mbasiya ze bonna mbasiiza obulwadde siki beteri malwaliro n'omwana omulwadde kenyini mufe mutwala kufamba kubanga nti azifu tukyali mu silver regimes ziri omuntu yenna mukomera kasita complaining nti I'm not feeling well I know genda mu siki nafuna treatment until wagamba nti I'm okay naye mwe kiri ku record omwana yenna complain katuli mulwadde kasita manti omuntu ogwa is a political prisoner mumutwala mukuba natuka kufamu bagasobola abaana bangi bafiridde mu kufamu z'ekitalya nga teri abagambako kubanga bakolya ku bikola byakusanya abaana Baganda na Bannayuganda Mukuru Hussein aina komundo osi kitalya sebo gwe tugenda kubisana naawe osibya abasajja be watwalako bakazi baabwe nabamba report kinati abamba wabatisa no batisa wagwo mulimu gwa mugwa kuujja biwojo na kusanya family z'abantu ekisingo okuluma kwe kufuna report ne bakomuledi bafewo n'abasingo bungi makomera baasiyagibwa endi embi ne bavirako okulwala ne mu siki beteri malwate liddwagala akaana go mukube emigonge nti n'afiirayo temutegeeza family zaabwe nti abantu bafudde kyokka akakiiko ka parliament akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu n'okulambula amakomera gano tegasobola kujja kukola kye tuyita lolokolo lw'omu ne gambushinga amakomera gano ne gabuuza abaana bonna abakwatibwa twagala kumanya bali ludda wa bayita omu ku omu mujja kuswala mu parliament njagala lucenga kwolu mugende mwambushinga amakomera ago mukolera okukolo buli muntu yena gwe baleeta mukolema musalira omusango oba bakyaliyo mu makomera ni abantu mbatisiza buli yogera go mwagala okwata buli yogera go mwagala okutta enensi Katonda atuwe mwe gino okwogera bw'osirikira amazima ofa bw'ogwogera ofa tekina kye kigasa kusirika tewali muntu asobola kwewala kukomera ku nsi ya Katonda kuno lwaki n'omwana akusibisa negana amakomera ge tuli mu zino ensi zaano omuntu akusiba n'ogaa nti at least missing a family yange na biki bizinesi zange nenge bisigadde olyoka okubeera mu bulamu negwe ne bakusiba ekitala azifu nti ogenze mu geyeena Mukuru Hussein aina komundu osiwe ekita n'amakomera amalala gwenjogera ku gwe specifically mwe mbadde mudiringa mu black market okutunda emmere y'abasibe gye balima ne bakungula kasooli ne bamukongola ne mugenda mukuba obuwunga ate obuwunga ne mubutunda ku black market n'ebijanjaalo abaana ne balwa ne butaba wa ddagala abaana basinga bonna mubasiyaze buli gwe baleeta nga fayiro esoma nti political prison ne bwalwa temukkiriza kufuna ddagala mubatwala ku faamu aine kenyera go mukuba ne mumutta ne mumuziika tewali abuuza nti gundi yafudde ki tujja kukwatagana naawe kano katandika butandisi buli family yonna ey'omusajja yena gw'otwalidde omukazi bw'avaayo complaininga mutandika batiisa butiisa nga nti I will deal with you era ekikomekereza nga abantu abasinga obungi bakwatiddwa ate bwe bakwatibwa automatically baba baleeta buleesi mu kkomerero lyetulanga osi siga ekifaananyi ng'obadde semaka olina amakaago n'okizuula nti osi wa kitalya ayenda ku mukazi wo n'otandika okukomplaininga mu bantu bano ye n'akimanya nti watandisa okukomplaininga n'akukwata n'asindika polisi n'ejja n'ekugulako omusango ne bakwata
bwe bakukwata ne bakuleta mu komera linga ossi sige ekifaananyi ekyo yakwagalira mukazi wo yatwala komera yali controllinga olowooza agenda kukola ki mbuuza mwe bali kuno olowooza agenda kukola ki baga nti yagala mukama musibe n'ebigera awanika agenda kukola ki ebyalo bino bibenje bibino buwalula jeza bukula kikonge n'ebyalo ebirala byonna family oyonje family z'abantu n'abasajja mbattibwa twagojjamu empale buli family y'omuntu by'omanyi omukazi gwe weegombye omuntu omutwala n'okola ky'oyagala tokomye kutunda butunzi mmere akuteeka mu butwa neteri muntu asobola kugenda kubuuza ku baana b'abantu abakwatiddwa misango egy'ekisiru kubanga parliament esobola kugenda kubuuza amakomera gali ku international level kubani kirana bali ku international level after every 3 months obukiiko bwa parliament bugenda ne bukiiko bulwaniride okubuuza abantu okukola lolokolo abasibe abali mu komera lino yenna buli komera lina specific number of the inmates abalina okubeeramu ekomera bali nko abantu 10 specifically balina okubeera abantu 10 naye kitajja bwe banga alina okubeera abantu 12 erina abantu omutwalo gumu basula batya balya batya bana batya era eddagala bafuna lisobola basobola okubeera mu komera eyo nga n'emmere kennyini mugikwata emmere y'abasibe gye balimye ne mugitunda ku black market ne mukuba ebikongoliro abantu bamwe bafuula mbizzi golowooza ogenda kubeera ku nsi kuno okokanga tebakutteko musango you've already committed crimes okwagala baka abasajja otulugunya abaana bajja kubuuza accountability y'abasibe bakwata bawona ba political prisoner nga tolina answer gavumenti bwekyuka bagenda kussa mu kkomera kyosiga kyokungula tosiga sire n'ofunamu omwanyi aga amakomera gemukola n'ebikolobero mukola yo tujja bisenga the same system the same actions mukola zibajja bakozesaako musiyaga abaana mubakuba empiso za siriimu ne bwalona mu mutwalo kugenda kukola ku farm the same will apply to you simwe muyina emibiri egiringa ng'ezente within 1 week oba ogenze ne because of the ideology of the cow mentality temusobola kulooza these are fellow human beings mwe mutulugunya bwe gumusanze buli yogera gumwagala attibwe gwenkuvuddeko esimu yange eri public emanyikiddwa abantu abali ku byalo ebyo okuli ekkomera ly'ekitalya n'okwetoola byonna byonna okugenda mpaka byonna byonna information esimu yange eri public yiyo buli alina information gireete wano sawa yakwabya muntu ono oba parliament evayo emukwate oba poliisi emukwate emuteeke mu kkomera lyennyini lyennyini olyo oba kyusa omusajja oyo bwe musobola okugenda okukola save ku byalo byensomye nga bikwata ku musajja engeri gy'ayoyezemu nnyo mu famire n'abaana bafudde accountability y'abaana bali mu makomera baleeta n'abaliyo mujja kutegeera ebigyo byetwogera ku social media kubanga zisimuwalala tankwanirangako omukazi simuvunaana sirandira odi wange nti amanja leeto baki byeyogera these are the facts abantu bali mbulumi sobola kuzanya zino osobola kuzanya audio zino for the safety of abantu abampa information sobola kuzanya audio zino wadde okwogera amanya gaabwe naffe ne tukola search ku kyalo kumanya kye kigenda maaso so no mbijja bitegeera awo muvuddewo gwe nkutadde kati tugenze ku nsonga endala nga mbagayi mu kigulalo nti twolekedde olutalo ssematalo wakati ku social media kuno olw'okuwanyisa ebigambo by'okuvuma n'okuvula n'okutoola erinnya ly'abantu abakulembeze abaagala okwesimbawo njala otegeeza eggwanga ne bannayuganda mwena bwe tukola emirimu gy'okolera ku social media kuno okulwanira eggwanga lyaffe nti wetulaga si walungi nnyo wakambwe mukko naye kyo ekigenda mu maaso olwaleero abasajja bano batambula kyalo ku kyalo nga bagenda bagulirira buli muntu yenna bamuzze ku sayidi yaabwe naye njagala kusooka kubuuza jo seriti bahabulwa n'akabinja kammwe kansubire nti abantu b'Ombosoga region muzze bwe mumala okujja njagalako Jim Muhwezi njagalako Kasule Lumumba njagalako David Kabanda ne basenior officers abamagamaga military barracks kansubire nti mutuuse wano wetulaga wakambwe munsi eya bulijjo waliwo kye bayita okuba omulambo empiso yoseri Uganda ogikuba empiso naye nga Uganda yafadda yoseri ne gavumenti mukuba Uganda empiso naye nga Uganda yafadda tesobola kwenyeenya
kati kyekiba kyemukola bakiyita okwebuzabuza ng'afuka anaaba tekikyasobola kukola amazima gali ku mmeeza ne munaakola diversion ne munaakwata millions of money nga muzitadde okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ebizibu temumaze kufeesinga reality mumala biseera gwakuba essimu naawe sooka otuleke mu saasi yakuba masimulindamu omukyalo ono simanyi wa kibiina ki eva mulaba beera ku side eyogera amazima yayogedde message eno kasoke njibazanyire ng'akoneeminga parliament ebikolwa byekola then yokengere ku information eno omukyalo ono A normal functioning parliament should have stopped the work of the executive until missing persons are produced. But because we have a tyrant of numbers and we have people whose understanding even of the constitution is in doubt, sorry to say this on a national radio, but there are some MPs who don't understand the actual work of parliament. But if they did and they were committed to fulfilling their work as envisaged in the constitution, they should paralyze the work of the executive until when the act of torturing Ugandans stops, the work of kidnapping Ugandans stopped, because it is the army that is kidnapping Ugandans. What would you do in that parliament? That halt debate and halt even the budget? Yes, refuse to suspend the budget until the executive is accountable. That's why the parliament is given these powers to appropriate, oversight powers, oversight over executive and judiciary, and its main mandate, core mandate, is protection of the constitution. So when they fail to protect fundamental rights and freedoms of the people, then there is no reason why Ugandans should spend money on this parliament that cannot protect and guarantee its rights. Muchudde bulungi. Oyo omukazi omu asinga member parliament ebikumi ebi ensonga zeyogedde ate ntera nnyo mulaba. Oyo omukazi omu n'omutwegwe asinga member parliament ebikumi ebisatu kubanga amanya amateeka amanyi n'omugaso gwa parliament akugambye nti parliament ya Uganda ejjuddemu omujjuzo ogutalina mugaso eri bannayuganda. Kyangu nnyo parliament okukozesa obuyinza bwayo okuyimiriza embalirira y'eggwanga oba eya gavumenti ndagenda mu maaso kubanga parliament yayisa ensimbi ezo nga parliament etadde akazito ku gavumenti okulaga abantu abakwatibwa bali luddawa abantu abatulugunyizibwa bali luddawa okitegeera bwe bate bakikoze parliament yaddemba okuggalawo gavumenti nezikira kuba parliament bweggalo kitegeeza gavumenti bekoze kyebezikidde ne gavumenti basobola kukola mulimu gweyina kukola nga nabo bakimanyi nti enkya be bajja okubeera victim of the violence nga gavumenti ekyusa oba in case wazewo chaos nga tebasobola kutangira bintu bino kyageza kukugamba naye kati akuga nti omujjuzo oguli mu parliament bafuna ssente zaabwe tebasobola kuteeseza bannayuganda ekintu kyonna kirina kuggwera mu parliament age tebalina mugaso abake 500 mwana musanvu tebasobola kuyimiriza basobola okuyimiriza budget y'eggwanga ne babuuza gavumenti kiki ekitulugunyisa abantu bamutulugunya bali luddawa lwaki mukwata abantu lwaki mutta abantu nilo kuba nti omujjuzo oguli ombuli mbaata yana tebagireta etulo omwo kyovuna nti batudde bagwegera embuto bali bukwepiica nola deputy speaker omulamba Thomas Teyewa ngali mu parliament kyokavuna yakuba omusajja omukozi w'amasannyalaze video nagibalaga Tayebwa nabanga alina abantu beyepicha nabo mu parliament mu parliament nga nono Kinyamatama asembereyo girlfriend batudde mu parliament balita diversion tuuza abantu bafe bawambi oluddawa bali luddawa ye adefendinga mukazi okubanga girlfriend we ono Kinyamatama nabaga muvembe wakano basi girlfriend we mwagano kumprovinga wrong. Mulimu parliament kulya buli pizza kulya nkoko kubwegera kutandika kuyita nakku mu parliament n'entebe ne ziggwako leather n'afa nga mulimu kuyita nakku kubanga bimujjokola kwepicha kyokka temusobola kuteeseza ggwanga. In the .com era mu budde buno buliko social media okwetoola ensi yonna ne mukyasobola okulanga mutula mu parliament ng'eggwanga Uganda lirimu tocha ng'ebintu ebize byogolako since 1966 bogerako tocha kidnapping ne mubanga mukyasobola okutula mu pale mu nsi nga Uganda nga mukyakwata abantu n'okwata omuntu n'omusiba kubanga ayogedde n'okwata omuntu n'omutta kubanga ayogedde mu myaka gino gye tulimu. Bw'onova n'ogati kati ogenda kusasula billions and billions of money zivume Robert Kyagulanyi, that's not the solution. Abusing the opposing person
doesn't solve any problem because it's you creating those problems. Kubanga temwagala mazima. Temwagala mazima. Kati omukazi una yogedde amazima. Mujja tandika muwa obutwa. Ng'omusajja ono Thaddeus Rwakafuzi, if I'm not mistaken, lawyer. Ye lawyer omukuba lawyer abali bawoleza bannayuganda buli yenna munnayuganda yali atyobeddwa ekitiibwa atalina ssente nga ye human right activity lawyer bamuwa obutwa ng'ali ku misango gya bannayuganda bali innocent. Yensi gye mwagala tubeeremu. Gwoza kyemukola bannayuganda olwe banna bajja kibakola. Thaddeus Rwakafuzi lawyer. Yero yeyomu ku baloya bali bawoleza bannayuganda emisango ku bwerere abatyoboddwa emisango abagobebwa ku ttaka abawambiddwa abaganyiza okusasula zi companies abatasasuliddwa abagobebwa ku mataka nga yakuyingiramu ku bwerere simanyi child abuse simanyi marriage because bitya simanyi tocha nga abwikuwe bamu obutwa kyali kati ya paralyzing ali makaga agenda kufa bano yo fundraising yalema nenga mwe papa bali batudde Lokanso yagano okuvayo ku Thaddeus Rwakafuzi. Kyokanga musajja badde lawyer nga awoleriza abantu ku bwerere. Katugenze maaso. Kati which wedde abasajja bano omuli Jim Wales, Kasule Lumumba, David Kabanda ne high ranking officers abamagamaga barracks bagenda mu Busoga region nga bagenze ne mission eyokutandika okutalaga okunoonyeza Yoseri ne MK project obuwagizi. Mu kino batandika okugenda okunoonya abavubuka bonna ab'enkyukakyuka ba national platform wepona abo aba forum for democracy ebini ebirala nga batandise bagamba nti twagala mwekunganye tubawe amasimu tubawe ne ssente mutandike okuvuma Kyagulanyi Ssentamu ku social media. Era buli omu mu meetings abasooka mu yakwango emitwalo 5 n'essimu eyabuyonjo ng'abantu bajimu hwezi babawa ne bajimu hwezi Kasule Lumumba, David Kabanda ne ba senior ranking officers mbagamba ne security tujja jibawa provided ni mugenda okukola omulimu gwe twagala tukole. Bado buli muntu yena yajja mu meeting bamu emitwalo 5 egya Uganda n'essimu eyabuyonjo okutandika okuvuma ne ba instructing okuvuma Kyagulanyi Ssentamu okuva ku macha mpaka olweggulo. Era bagamba tugenda kozesa ne abantu bonna aba FDC abavubuka okuva mu bitundu by'enjalo mu Busoga batandika okwatanga Kyagulanyi Ssentamu nga bawagira NRM okuzza obwagizi bwa NRM mu Busoga. Omukulu Jim Hwezi yagamba abavubuka mu Busoga tukimanyi bulungi nnyo nti temwawagira Museveni ya Museveni tabaagala mu Busoga yensonga lwaki temwina kyemulina temwamulonda mwalonda Bobi Wine ne kati twagala mukolo omulimu ogw'okuvuma Kyagulanyi Ssentamu nga bw'omwana Museveni ne Muhoozi project tugenda bawa ensimbi tubawa t-shirts na buli kimu ekyokukola tusobole okubanga muwagira muwagira okubanga Museveni ne government basigala mu buyinza. Omwami ne bagamba twagala mu staging stunt nga tugenda balletera ID za national platform za membership t-shirts ne ballets muzikumeko omuliro tulete TV omuli NTV Baba TV NBS BBS ne TV endala tubakwate nga mukola omukolo guno tumukyusa okuva mu national platform kati Busoga yonna ewagira national platform ewagira national base movement ne MK project mu Busoga region naye esente zonna ze basooka okuteekamu zaafa togge ng'entungo eyiika ekyo ne kifa naye bwetwogerera essaawa zino abasajja bano batambula kati buli district bagenda basiiga ekko n'obukyayi nga balisiga Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku buli kimu nga bwe kigenda mu maaso mu ggwanga. Abo nabo bategedde bulungi nnyo mujja kitegeera. Kati nga nfundikira nta amasimu kano mu kawandiiko olwaliro ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'10/2023 waliwo enteekateeka mugenda giraba okujjako nga bwe njikubye eyinza okuyiika etya. Waliwo mukulu yayita Musumba ono agamba nti yadduka nga bamunoonya e Kampala era atera nnyo okubeera mu ggwanga ly'e Kenya gy'ali ensimbi ku ssente z'omuw'omusolo. Si munene mulwadde ono nno munene alinga endiboota y'obuleega naye ng'eyiseemu amazzi ebootaboota. Mwami ono naye alina ebikolobero bingi nnyo. Mwami ono amanyi ge magamanyi bamuyita Pastor Mondo kuba nze sina gwentya. Okusinziira ku nteekateeka state gy'erina temwewuunyanga Pastor Mondo Mugugu akomezeddwawo mu Uganda
era ng'agenda kuba nti ateekebwa mu bitundu omuli ebya Busoga oba eby'amaserengeta ga Uganda ng'ono bagenda muleeta ng'omusumba omujja atandika okukola okumuteekera crusades ennene nga zirimu abantu ng'agenda atandika akola ebyamagero eby'amaanyi ng'ezimu stunts zino ezammirako zigenda kuba ziri politically motivated mu bitundu ebya eastern oba ebya western side of the country nenga bakonfirmize eastern side mu nteekateeka eno omwami ono ajja kuba akwata ejjinja alikube ng'akozesa ejjinja limu ng'akuba ebinyonyi bibiri bitya ekisookera ddala baagala muleeta ng'omuntu agenda okudivertinga abantu badde ku sayidi afune following ennene eno ate oluvannyuma agikozese mu kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okutegeeza abantu obutava mu kulonda Yoseri alese enkulaakulana n'ebyokwenda kubanga beesitemu mu ggwanga omwami ono bagenda kukola ekintu kino mu bbanga ettaliwo yawala nnyo era mujja mulaba nti akomye mu Uganda okujjako nga bwe mbikubye bayinza obutamuzza era bajja mubuuza information yafulumye etya mondo kuno kwoli oba bajja kakusalirayo agreement wagikkiriza era wagisayinize very soon you are coming back to Uganda on state orders to perform miracle in either eastern side of the country or the western side of the country, but with the hidden mission of attacking Bobby Wine after performing miracles or fake miracles, so that you can get following, but in return you will be able attacking Bobby Wine or discouraging people from joining Noop or from joining the side of struggle or change in the elected, as you've been doing on social media platform, most especially on TikTok. Omwami olabadde nnyo ku toko kuno ng'ayogera ebigambo wamoyiza omusanga nga yerogoza nga olwano bako wano omusanga ng'ayogera nga ategeera awano omusanga nga era yeetaaga Windows update wano omusanga munnange nga ye atalagira ddala gavumenti eriko gy'awagira ate wano omusanga nti bannoonya era gavumenti ennoonya simanyi baagala kunzita ololololo sina gwe nazza naye ng'ate ogenda okuwulira nga byayogera bintu birala nnyo kwegamba tubuzibwa mu ntegera y'abasajja bano nabagamba nti omuntu yenna ng'alimu omusaayi gwa mentality tabula tabula n'omwami ono muliddeko ssaawa ye mujja mula nti akomyewo mu ggwanga naye nga bwe mbikuba ne biyiika eno mission gye yasayinize eyinza okuba tesaba mukubira essimu nti ate kino kyafulumye ddi era kyafulumye kitya kati mukulu Mondo wonna woli e Kenya nze mission maze giyiwa kati ukiri gy'oli okudda n'odda ne bakuba embookozo kuba kati kemba nkikubye kiba kifudde sente ziwaliddeko Franklin Mondo pasita omunene oli alinganga endibota y'obuleege yisemu amazzi nene sinene eboota bwete kiri gy'oli either oba ojja okole fake mbirakozi zo nemba nkwabiza oba bagenda kukuba embooko nti mission yafulumye etya okitegedde kubanga ffe tukoyo akamanyira kasumagizi yeyalira bonootuuka mbuli ogenda kukolayo ki ku myaka gy'obadde mu bufere ku myaka gy'obadde mu busumba boga nti osumba kiki ekyakuddusa mu ggwanga ng'ate okimanyi nti wafuluma mu ggwanga ng'olina abantu bwefeza ensimbi n'odduka kati ate ogamba state ekunoonya ate ng'owagira state kati mukulu nze nkugambye genda either mission mugisazeemu osigale Nairobi oba okomewo era nkwalye nenze wetwogera essaawa zibale kubakubiriza bakubuza nti ate information yatusedde walumbuye kati gwomanyi kubanga mission erimu state erimu eso semwayi ne iso kati nze njikubye njiye gono manya bibagiri byogero gabakamaawo nzo biye mbikubanga bukyali ate bayibeka nsoke mbategeeze bwe nkuba abantu bano si kuba nti nkubye oyo mba nkuba Yoseri nze nkuba Mandwa etuula ku mutwe gw'omuntu si kuba bano sina kyembaagaza nkiddamu buli mission gye nkubye n'enjiyiwa si kuba oyo gwe mba njogeddeko nkuba Museveni kubanga Museveni ye Mandwa etuula ku bano nkuba Mandwa beekulimu gw'okwogerako ebeera disadvantage nze just nkuba Mandwa beekutuddemu bano bona bavuma Kyagulanyi Mandwa ye batuddeko so sibo nti baagala omuvuma nze nkuba Mandwa namwe mwena bakomuledi temukuba nti mukuba bale mubabaza okuvuma kya mukuba Mandwa gye bayita Museveni Mandwa gye bayita Museveni gye tukuba Mandwa gye bayita Museveni Mandwa gye bayita Muhoozi project Mandwa gye bayita Janet Mandwa gye bayita Salimu Sali gye tukubeze Mandwa tukuba Mandwa mabatamanyi Mandwa emizimu misambwa kati fe nze mbanga njogedde ku gwo mukongozi mba nkogeddeko Justin this guys naye nga mbanja era kuba omuzimu guli okutogujere kugukyusa amaloboozi n'amaaso
za mukitegedde bulungi kati gwenzo kati gundi yakubye gundi mbasi kubye gwe kuba mbasi nachi kwetaazi oli munda Uganda munda indaka tugenda sinkana gense ekyuse kuba sinachi enkwagaza nkuba mu 7 ne mandwe nkuba mmande gye bayita mu 7 yebe kutuddemu project ze nkubye ne nzitta mbasi kubye project mba nkubye mu 7 ne project ze okitegedde bulungi nnyo ezo naze mulesi mwe bakoze kibina ky'obufuzi eyo mandwa tukuba mandwa ya mu 7 yerimu fetukuba mandwa nchiddamu kodi erindi kati tukyakuba tukuba gundi simeba balona tukuba ronde tukuba mandwa mu 7 bajita mu 7 tukuba tunyokeza obubani wano ku social media never negera ne tukuba fetukuba mandwa era no wanga simeba gundi nedda abamanyi ebyo buwangwa nennono bw'otuula ogenze mu ssabu bulungi nnyo omukongozi najja nayambala bulungi nnyo olubugo lwe n'ateekako emmindi ku mumwa n'ateekamu ttaba n'akoleza n'atandika okusika tabawe okunywa tabawe ng'akoowola emmandu wange ejja kati emmandu emutulako ne yeekanga bw'ati abadde ayogera nga nze amaaso ne gakyuka n'atandika okukyusa amaloboozi kati eyo embeera eyo gye bayita mu 7 ffe gitukuba tetukuba ono wagitudde mutuddeko tukuba ye mutuddeko ku nyigu gitukuba oba gwani as long as kasitova yo n'otandika okwebajjagala omanyire emmanda ebejja abantu abasinga esooka bebajjagaza nebajja oyo ajja n'akwebajjagaza ffe gwe tukuba oba gwani oba olya bukoola oba olya bisikwiti oba onywanjagadde mbomedi kasita tukulabamu elementi eri n'otandika okwebajja tugaya emmandwa Museveni zikuba ffe tufuka mu byoto kino kyetukola kutita okufuka mu byoto kasita ofuka mu kyoto kibona ofuka mu kyoto ky'emmandwa gy'emmandwa beegenza kati futuka mu byoto bya mmandwa ng'olya ku social media nga zeebajala oyo maya Museveni yamulimu kuba totegana tobuuza gwe buli ng'olya nga ali ku social media simanyi ezo era bonna abakongozi ba Museveni kuba aliko emmandwa mukube ebyoto bifukemu totegana amanyi obuwanga nennono omukongozi atulibwako mmandwa kati emmandwa gye twagala ate okuyita emmandwa amala kwambala lubugo bayambala lubugo n'ateekako emmini n'akoleeza bamala okukoleza nandika okwebajjagala kati manya nti oli mmandwa erinnya kati togirinda kulinnya kubirawo kati bana bajja abasaasa baga simanyi buli mumu mukuba nedda kasita tukulabako emmandwa ngeze nga bebajja kuba tolinda okyo bayita omutagatta mmandwa namugukubirawo tosobola bisitula nobitwala woba osanza ne kasita erogoza nga si wankyukakyuka emmandwa kuba tolinda ffe tetwagala kumanya ate tulabira mu mayo tulabira mu bibangirizi binene nti oyo bino byayogera ne byateekateeka amagezi sigage waliwo omuntu gulabira ddala nga amagezi sigage bamala musomesa okujja ku media kuno okwogera kati va kufa okozesa emitwe gyaffe nojja noyogera ebigambo naye waliwo bajja okukola ng'ekirugayo kyayogedde bonna basomako ekizibu kye batamanyi nti emmandwa zino ezibatula ku mitwe munnange zibawo ebyokwogera nti simanyi kati twagala mutukwane tuyingire struggle kati mulimu emmandwa eziva e Tanzania zezizagala obasizagala tuzisomesa struggle kati emmandwa pirako tojiwa budde nze nkusomesa okwagala ensi yo oli musiru nze nkusomesa okwagala ensi yo nkukwana tetulina budde bukwana ndaba bakulu tetulina budde bakwana abantu bakulu bakaza bakulu nze nkukwane koki mboyagala ensi yo nowhere nja kusabula ne mabega wakumyukirire gobulgola ku social media nga abajjagala sime muhozi project simanyani mu 7 sime bikibi eyo mmandwa kuba totegana tomulinda kubuuza musimanyi wayi muzzukulu wadde ogamba otya tolinda kubuuza bya muzzukulu musimanyi teekawo ekigali mu lubu teekawo ekigali teekawo ekigali mu ddiro tolinda kubuuza bya kigali kubirawo kasita omulyanga yebajjagala anyumiwoza NRM sime muhozi project emmandwa kasita yebajjagala
kasita akoleza bwati taba namuteeka mu mmindi n'akoleza n'andika kunywa n'omulanga yeekanga n'atandika okubajjagala kubirawo tomulinda mwezukulu oli otya eyo otuuse obadde ogamba tolinda ebyo kuba tobalinda kubirawo ebisigadde zino entebe manda kwetula tujja kwesootinga kuba mwe tetulina buzibu nammwe babakozesa bukozesa gwoba oyagala tegera nti bino byenjogera bituufu teriyo mukombozi atulibwako mandwa asobola kwevuunulira buki bubaka bwaba gyali kabeereyo mama fina gundi sibya mukando nisimayo kulanna manoli kajibona jumba bave bakubuulire wano baganda nkiddamu teri ntebe etulibwako mandwa oba mpewo esobola kwevuunulira bubaka teriyo wabeerawo wali mukongozi munne waayo yavuunula buki oba empewo bwe zimala omuggwako naddeyo mu nomosensi n'agamba ani nno yabadde atuuse nti nambaga yabadde ze baluwa nti abagambye eki n'atandika omunnyonnyola obubaka empewo badde tuddeko oli bwayogera kati ono n'atandika okuvuunula obubaka ng'abuddamu kati tolinda oyo yenna fulofutto ono kasita yebajjagala mbu erinnya ku tomulinda kati jeze emmandwa gye bayita mu 7 eriyambadde NRM kasita ejja netandika okubologera ku social media kuba oba muyimbi oba mutontomi oba muzinyi w'amazina oba ali mu diaspora oba MP kasita anyumya emboozi nga si yankyukakyuka si yakuyimiriza ku kiwamba bantu nakunoonya bantu bawambibwa ng'abologa birala aba yeebajjagala emmandwa emulinnye kuba bino byenjogera emisonga gyebiri muyina empewo ebunyola empewo gyeziri efooti muba matolo gyeziri abakonjo gyeziri abanyankole muyina empewo zammwe gyeziri ne mubambuka bayina empewo zaabwe bino byenjogera byonna gyebiri ne bazungu bayina abakongozi kati ojjagga nti tobimanyi byonna obimanyi bulungi nnyo kati gwe batolinda okubira obukubizi mukitegedde bulungi kale ndowooza sagala bamalira budde kante esimu ngitadde manyi mwagala nnyo ebyonoonese kati kyekizi mwagala nnyo okuntwala mu bintu bino munansonyi simu ngitadde ono South Africa kuba ku direct otwagaza ki halo wangisebo okubye essimu ate nkukutte oganye okwogera munnaye ngenda kukola ntya simu ngitadde yawo kuba ku WhatsApp strict ku WhatsApp halo mukulu mbunye wangisebo wewe mtoto kale sebo nawe jebaleko nawe jebaleko sebo nenga abasajja batujjodde nnyo mukama wange tosobola kukuba simu n'oyogera ngeri weraba ku TV owuliza ku simu endala sooka ojjeko olyokodde halo Hello. wanji nyabo Nyabaleko sebo. nkale nyabulawe jebaleko Kale sebo. Akati tutanze n'ekibazo kyembadde nnina. Sooka nsooka okukwebaza emirimu gyonna n'ebafundedde bonna saaba yeekolera n'abalala bonna saalake n'abalala. kale Omulimu gwe tukolera gw'amaanyi naye waliwo ekyenjagala tutunuulire ekyomusajja Katikkiro wadde waliwo si wa Sande. mbadde ngenda kusaba maama ensonga za Salonga Mulengejja wasanya kaloto zirinde ku Sande kubanga njala tegeeza n'Obuganda ozijukiza bwetaba ntanya olunaku lw'enkya mu kugalawo amasaza ga Buganda Ssaabasajja Kabaka ayinza obutalabonekako oba okulabikako Buganda
kale ndabadde asuubira nti oyinza okula ku Ssaabasajja Kabaka kujjako entaanya enkyanyiza okutalabikako mu final z'amasaza ga Buganda kubanga ekiri emmengo kitokota si kisaanikire enswa eri mu ggoba nnyonyi gamulengejja muleke tujja mukwata ku Sande muleke yogera ensonga endala njagadde otegeeza mwenna Abaganda bali ku vidiyo eno mwenna olunaku lw'enkya ebitundu 80 ku buli 100 empologoma ya Buganda eyinza obutalabikako ku masaza nga gaggalibwawo olw'obuvuyo buli emmengo obuyitirivu n'obubbi so genda maaso funa ensonga endala togenda maaso akati tekyala ensonga endala mpozi olwaleero gwe mulundi gwange gwesoose okwebaza ababaka ba paalamenti bukyanga tubatuma mu paalamenti guno gwe mulundi gubasoose okukola kubanga kino kye batulazeeko wangi ekyamazima guno gwe mulundi gwe basoose okukola ogulimu omulamwa era tubasaba bagenderawo teri ababanja mbu simanyi badde mu paalamenti bateese tebalina bye bateesa bukyanga bayingira mu paalamenti kye baali bajjeeyo naye kino ffenna tuli basanyufu fe abantu bawansi tuli basanyufu kubanga kye twagala kikyo abantu baffe bamale kutuwa abantu olyoka badde mu paalamenti naye ekyokugamba ate bekibateese kyayi waabwe leero ku luno batuyambe kyayi bamwerekereze basooke batuwe bantu basooke bamale okulongoosa amateeka gonna agafuga ab'oppositioni oluvannyuma webaddeyo kale toyanzanya nyama ensonga yange eyokubiri webali nnyo tica owe South Africa mukulu wange wangi jebale kutaata kale sebo nawe jebale kusaba kakati musebo kye tubadde tuteesa naye ng'abasajja batujoze nnyo mukulu lumbuye abasajja nga batujoze nnyo bakujoze batya nti oyogera nti bakujoze ABCD alo oyogera abasajja okudda ku bantu baffe batandika okubatta abantu ne beekola buli kye baagadde mu ggwanga naye ng'olulonna lwaki ebiseera ebisinga kankunnyonnyole bwe nti mukuye muganda wange ekyekango tekimanya muzira ne maguja bw'ogikuba omukala edduka ekigoba Museveni era yennyini tekimanyi mukuye muganda wange eyamanyi nti okutta ye solution y'okugya ebizibu nedda ssebo okutta si kwe kujjawo ebizibu kati ye bamanyi nti okutta mu nkola eyaabwe kwe kujjawo buli kimu ekisoboka naye nga si kwe kujjawo kutta era bakola nsobi kubanga teri muntu alina buyinza kutta muntu ku nsi kuno naye nga ffe kye tusaba byonna byonna ebyo ebiriwo obukulembeze bukyuka abasajja balina obuvunaanyibwa mu mateeka wamwe temuyinza kuva gye mwava yonna yonna ne mutandika kutta ku bantu ne mutandika kubatta esebo nkuye mugwe kityo etambuze muganda wange kale sebo bale nnyo kale hello sebo mukulu lumbuye mbula musizanyo kale sebo nawe bali kubeerako sikulu meeki wange naye tuli binyumya olulala nga si pulogulamu esebo enaabagereka esebo omukyalo oyo gwoleese omukyalo oyo singa abantu basobola omulugolerako nagetingiwa n'interest gwenda ku city bagikya Citizen TV abeerako ayogera bulungi nnyo nnyo naye simanyi mukama amukuume naye webale nnyo omulimu gw'okola gwa muwendo nnyo nnyo amina sebo webale kubeerako tusiimira ddala bwe ndifuna omukisa tulinyumyamu kale waluganda mukama kunkuumire naye mayiga yatunda essomero lyo ekyo badde okimanyi nkimanyi bulungi gambye kato yali atadde ne kakiiko kato yajja wano nga akyali mukama mumbuze mirembe ayanga manyi bulungi era yali angambye mubeera mutya banne wano kambeere no nga munemeddwa okujja okulanirira ki essomero lyaffe kubanga yakyali tumanyiganye bulungi nnyo naye yalitunda nakiwulira nakimanyako nze omukubaka omugenzi we yali ateeka ku kitakiiko kale sebo kale munaye nsanyusi nyokuwulira
Hello. Seba akubye simu kwoli. Hello. Wanji sebo. Mukulu lombeje bale ko sebo. Kali waluganda bale kubeerako. Hello. Hello. Sebo je bale. Kali waluganda bale kubeerako. Ali sebo. Ticha mbuye. Yes sebo live bantu bakuulira. Okay. Ticha okusookera ddala nsooka okwebaza omulimu gw'okola sebo. Yes sebo. Nenebaza ne ba foot soldier bonna omulimu gwe bakola. Yes sebo. Era nenebaza n'abaana bonna abali ku TikTok abatambuza message y'enkyukakyuka. Yes sebo. Kuba njagala okugamba sebo TikTok yakyuka tekyali biri ebyo bye baakolanga ebyokuzinaazina nedda oscrollinga TikTok okukka wansi olaba abaana bali ku mulamwa. Yes. Kakati nekyensaba bakomuledi bannaffe bonna abannankyukakyuka balemere ku kintu ekyo tuddemu emabega wali bannaffe abali mu diaspora ffenna bali mu diaspora tugezeeko okulaba nga tuddamu ekigambo ky'okwekalakaasa ekyo kyatukolera nnyo era result tukola ki tuziraba olira ssebo ate kati tulina chance nti kati tulina documentary ya presidency waffe gye yakola buli twekalakaasanga nga documentary tekola ki teriiwo naye kati abazungu bagiraba ensi yonna yagiraba kati gwe twongeramu amaanyi mu kwekalakaasa sebo kiba kitukolera ddala era nsaba bakomuledi bonna bannaffe bonna tugende mu maaso nga tuddamu enkola ey'okwekalakaasa kale tweyanzanye sebo sebo mpozi n'ekirala kati sigenda kulwako tekya ekirala kyeŋŋamba eno chance gye tulina kati nti Uganda bagisazeeko ssente World Bank hello ensekuulira sebo genda maaso okay World Bank tekyatuwa IMF tekyatuwa European Union tekyatuwa ekyo kigenda kutukolera Museveni abatalina wagenda kutuyita lwa nsonga nti ssente zino zabadde abba zibadde babba naaweeno ajja kuba takyasobola kubanga talina gyazijja kati kyagenda okukola kutu abantu abali wano e Uganda kubateekako musolo obaffe abali e Uganda oba bannayuganda kututeekako musolo tubenga buli kasente konna kakamamuki muffe kati kyekinaava mu ekyo nti bano bannaffe betubadde tugamba nti ati banne tugende twekalakaase nga buli omu agamba tebinkwatako owa boda bwe yeekalakaasa ow'edduuka agamba tebinkwatako kati naye ow'edduuka ajja tuuka ekiseera nga bw'alaba owa boda nga yeekalakaasa nga naye asitukiramu kyekyo tica kyembadde njagaezaako okubanga nkalise kale sebo nawe bali kubeerako sebo naijala emirimu okutuweereza webala osukusiza abantu bangi musajja munyankole naye nebaza ababaka ba palamenti bulimu gwe bakoze era tugendera obaneerezeemu ekirala mukulu lumbuye ensonga gyenjogerako eri nti abantu baffe abemabega abawansi tudemu amaanyi nti tumanye nti omuntu atutukulembedde pulezidenti waffe pulezidenti Bobi Wine naye muntu alina omubiri n'omusaayi bwe bannabeera nga bamusoganya nga bamulwanyisa naye omusajja anafuwamukko n'alaba ffe nga tetupenyenya abantu abowansi naffe tuleme kubeera nga tukwata abataano ne babaffe ne tudduka era tugendeyo batusibe lumu ebeere entandikwa tutandikiraawo kubanga tebasobola kuteeka bantu 10 aba abantu 5 mmeka tebasobola bateeka mu kkomera naye kati kyanneewuunyisa nti luli ate baakwata abantu abamu ne bateeka mu kkomera abalala ne kugamba kiba tumuweereza chansi nti abeera atunafuya kubanga ye omulimu gwe ayagala atwawulemu abeerezeemu ng'atufuga ng'atutwalirawo bakwateko abantu 10 ku bantu ekitambudde nabo fena fena tweyiriwemu tugambe fena mu kisibe tetulina muwondo tetulina balinda tetulina muggo mu kisibe fenna kale sebo tweyanzanyisa tutegedde bulungi kale
omuntu yena ng'okuba making sure nti oyina network. Hello. Mukulu mbu yankula musiza ko kale so bali kubeerako. Kakati mukama wange kantikire ku nsonga. Kano kalowoozo nange seyo. Eri abo bonna abalowooza nti bagenda kwenyiga ku nkyukakyuka nga befuula abagiwagira naye nga mu bwongo bwabwe balinamu bagenda kutunda bwongo bwabwe kubuguza oyo abawooba obusente ne batunda obwongo bwabwe nga balowooza banaddamu ne bafuna amagezi amalala. Ndoza mubalaba ku social media ku Teacher Lumbuye bakomawo nga boogera ebyekisiru. Abo bonna tubagireko ddala obwongo bwaffe tusigale nga tufokasinze ku kintu kimu. Nebaza ne palamenti yaffe eya Uganda gye twalonda mu kakiiko kano akaliwo nti kati batandise okukola ku byamagezi tutandise okubiraba. Buli muntu gwe mulaba ayina nga yeesiriwaza. Nsaba buli muntu alina essimu akozese essimu oba bagamba mbu tuvuma oba kiki kubanga bagamba tuvuma naye ate waliwo mu bo abali mu kutta abantu nga babatta. Kati omuntu avuma n'atta abantu ani asinga okuba omubi? Kale sabo toyaza nisa. Hala. Mukulu jebaleko. Kale sabo nawe jebaleko sabo. Kale. Akani badile ya kuisa waka akantu akangu nti bana Uganda tulina okwegatta awamu okutwala ekintu kino. Okay? Omusajja tumutuusizza abantu waali naye financial tufaaba mu supporting okumubeezaawo. Okitegeera kuba kati sente z'omusolo za dependinzeeko IMF yamukwata talina sente wajja azijja naye mu b'omusolo b'e Uganda abagenda mu kusuubula bajjako simanye abakola bitya fa bali mu supportinga. Lwaki esente ezo tetukutte ne tuzitwala ewaka ne tutuula waka n'abaana baffe n'abaana ne tugenda obbazaayo mu ssomero ekintu ky'omusajja kigavumenti kye ne kigwa ne kivaawo. Naye tuli awo twebuzaabuza naye ekintu ekirala Lumbuye bannaye waliwo abantu abalina okufa mu Uganda. Okitegeera ndabika vidiyo k'olwaliro nga abapoliisi batwala omwana owa eno gye baalonze nga bamutwala mu bukambwe obungi. Nengamba bannaye bano abasajja nabo abasula mu Uniport nabo balina batwala abaana bannayuganda we bayisa bannayuganda. Waliwo abantu abatalina kuyingira mu nsi empya bannaye. Kale sebo. Neyanze nno muganda wange. Hello. Sebo. Sebo gw'oliko teesa tugende. Kakati nze mbadde nteesa ku Hello. Ense kuwulira Sebo teesa. Nga mpulira Katonda laali ndi kukusho kwennyini. Bw'oba olina essimu endala kuwerabira gigjeeko osigale kweno kw'okubidde Sebo. Kale Sebo. Hello. Wangi nyabo. Webale tukyatuweereza ndi live. Oli live. Ale mukama wange bannange nze ngenda kutwala omukisa guno neebaza ebyo byonna by'otukolera ne ba comrades bonna abakyali mu struggle. But mbannaye nkubiriza Omulange era nsaba buli munnayuganda bw'oba tolabanga documentary ya president bw'ogiraba erina kyekukyusaako erina kyekwongera mu struggle nkubiriza buli muntu tugezeeko okuba okubusalamu tubuweereza abantu b'e Uganda. Nteesa buteesa. Kakati n'ekintu ekirala ogenze n'ogamba abantu b'e Busoga bano ono omunyampi agenda abavubuka bonna abakwate babagule batandike okwokya t-shirt. Kati wano wenkubira Omulanga banaaba edinda mwena mbakubira Omulanga mujje wano twekolemu omulimu. Buli muvubuka atandika okwemamaza naffe tukole ki? Tubaddize akatengo babakola akatengo naffe tubaddize tetubalekera. Buli muvubuka atandika okwesiriwaza naffe tukole ki? Tumuddize. Kyo kyembadde nsaba abantu bano tubasobola. Kati n'ekintu ekirala nsaba nkubira Omulanga tikyampaayo ka sekendi kamu bamaama mwenna bw'obanga oli kitone kizadde e Uganda ekikyala
bannange mbeegayiridde temutwala abaana bammwe kubagema. Headmaster, headmistress bw'akola ekintu ekyo naye mumuddiza mumukyukire byebyo ssebo. Kale toyanzizza. Kale nyama. Hello. Teacher je walisebo. Kale sebo nawe je baliko sebo. Kale sebo. Kakati teacher nina enamba zino bagenda n'oziisako ku mukutu nga bagamba nti namba zo. Emu esoosa 256 sebo 78. Sebo sina namba ye Kampala yonna nze. Gezombi ze Kampala. Sina namba ye Kampala, sina account mu Kampala ya banka, sina bank account wano wendi sebo. Sibi milimu. Amin. Kakati ekirowoozo kyange ekyala teacher. Waliwo ka banka mu Kampala bakayita ka platinum. Kakolagana ne banka eyo gye ebadde yakabba ssente z'abantu eyo mu ndeeba eyo. Equity. Equity. Kati bajja ne bawola ssente ku mmotoka z'abantu. Naye essente ezo zibawola ku mmotoka z'abantu bakuwa $7,000,000. Tebakubuulirawo biri mu mpapula. Ogenda okakananga $7,000,000 nakuza $7,000,000 14. Emmotoka z'abantu zonna bazikwese eziri kireka. Waliwo ekifo baziteeka ekireka. Batutte emmotoka z'abantu zonna. Teacher ekirala waliwo ekyobugagga ekisimibwa ekitalya. Kubanga ogedde ku nsonga y'ekitalya. Abalasha be bakisima ku ttaka ly'omwami bamuyita mwami Mukasa. Musajja oyo wa Kitunzi Erungujja. Basima abalasha basimayo waliyo ekirombe kye basimako ettaka. Basimayo ekyobugagga. Abantu bonna bagubye ku ttaka awo. Esebo. Ekirombe kiri kitalya nga balinaanyeganye n'omukyala Amelia Kyambadde. Wali ekirombe esebo. Is it possible okufuna omunatufunira footage oba nze nkikoleko search kuba mbali njala kufuna footage w'ekintu ekyo? Footage njajja okuwa teacher enamba yange gikwatemu ndi Bungereza. Alright, no problem. Gwe sindikira footage nawe details nja kusindika n'abantu be bakole search oba lenyo balira ddala. Kale sebo. Kale. Ekyamaani wo mu Kitunzi Muzeyi Mukasa. Kale sebo toyanza nnyo sebo. Kale sebo. Hello. Sebo webale kuweereza. Kale njamu nawe bale kubeerako. Kakati ekintu ekisooka nze anti nze ndowooza nze mbeera wa university kansuubire. Obeera waki? In which way abantu abamu kye bagamba nti basiima nnyo nze ndaba olumu nga tekisiimika. Nze sirina egololi gye nyinza kuyimba ku parliament at all. Nze njagala okubagamba bala abasajja ba parliament mubalaba babakola ebyo byonna byonna oyo Katemba gwe bazannya bavuga ekintu nga bavuga ekintu kya 2026. People should open their eyes. Kakati wano olwokuba babadde babanyiizizza nnyo for long. Kati nammwe mulowooza nti bakola nnyo bakoze abantu balina obukodyo bwawakayima na wango. Ekyokubiri olabye wabadde mu ID batandise okubagamba mbu ID zammwe zi-expiringa mu August nga 2024 okutuukira ddala ku 2025 mu July. Kakati mumanyi nti bagenda kutandika kuteeka bantu bulala bano be bayingiza edda be bagenda okuwa ID ezo. Kati nganze nzirawo nga ntandika okwebaza nnyo nti parliament ekwanyo kaba basibe ekikookolo ku maaso bannayuganda. Era kyekyo kitulemye okuvaana wano we tuli. Kubanga abantu bamu babukira ebintu bimu. Ekyokusatu Mr. Lumbuye. Bannange naakusabako dda era nnyongera okukisaba. Siganye newankubadde ng'abantu abamu bali mu struggle, bali mu music. Kyagulanyi baamugaana okuyimba. Tewali aba bayimbi bonna abeekwata awamu ne bagamba nedda munnaffe tumulwanirire. No. Bonna baaliwo ne batakikola. Ekyo nga kisaawo ekyokubiri.
tugamba tuje sente mu government. But if we give this person money, ng'omusajja agenda kuyingira mu Serena yani. We are as if we are promoting these guys to remain on this country. Okuzinira ku mitwe gy'abantu okutuuka okumpi abantu okufa. At least singa neyagambye agenda mu one beach, one love beach, nandigambye at least zinagenda mu system. Kyagulanyi oba n'abantu ne mukazi we ne bazikozesa okukolera abaana parties tebabakolera ne babazikozesa mu kuweerera abaana ne bazikozesa okukola mu system. Banengeze ebintu ebimu mu struggle n'ebintu abannange I don't know. Kubanga ebintu ebimuntu andibadde tubireka nga tetukyabiriko nga tuli focus emu yakujjako musajja Museveni n'akakumbi ke. That's my take. But thank you for giving me time. Kale tuyanza nyinyawa. Hello. Teacher nkulamusiza mukama wange era webale emirimu gy'okola. Kale so. Ono Moses Katazanga nsinziridde South Africa. Yes sir. Nze ekirowoozo kyange mbadde nsaba Bannayuganda tubateeketeeke era tukole puroguramu nga ebyokulonda tebiriiwo. Olw'ensonga Munnayuganda bw'alonda Museveni nabba akalu tetufunamu tubeeranga abawa Museveni amaanyi. Ne pulezidenti yalibadde avaayo ne tufokasinga kujjako kubanga akalu tekasobola kujjako Museveni buyinza. Ne tuweyinga strategies etuteekamu amaanyi abaagala ebifo oba Museveni oba NRM bagenda bonna ne bagenda mu parliament bagende kubanga n'abaliyo tebana kye batuyambi. Tugende ku ground tunoonye system ejjako President Museveni. Kale sebo. Yenjiri gye tulina okubuulira Bannayuganda tusobole okufuna obuyinza nga tetunaba okufuna obwo. Kwe kuteesa kwange mukama wange kambe n'abalala bateese mukama wange. Kale. Hello. Hello. Hello, nsanyusa okuwulizaako mukama wange. Kale sebo gwaliko teesa tugende. Sebo webale nnyo emirimu gy'okoledde eggwanga lyo. Kakati sebo nina obusonga bwange bubiri bwe mbadde nsaba. Mbadde sebo nsaba kutuma osooke opike nnyo ekintu kino bonna abaana bonna abo social media obateeke ku kintu kimu banaye tuleme kuva ku nsonga ya kubanja abantu baffe bonna basibe. Tubabanje ekyo ekintu kwegamba afadhali tumale okigusa tulyoke tukwate ku kirala. Erulina abasanyu ly'amaanyi nnyo era bunaba buwanguzi bw'amaanyi nnyo okulema okubuukira kino nakiri. Tusooke tumale okubanja abantu baffe. Obusonga obutonotono nga busobola okumalibwawo bujje tubumale naye ng'ensonga enkulu yakubanja abantu baffe. Ekyokubiri, wabaddewo akavubukaano akanyiizizza kasooka nno ne katwebuzaabulizaako kakalinganga akali ku mulamwa gwaffe kapositinga ebintu naye kati kino ekyamataba Dubai akavubuka kanswazizza nnyo. Muganda wange wangi nakugamba bw'osanga omusajja alina omuvubuka nga yeesiiga lipshayina yeeyisanga omukazi ayogera ng'omukazi ng'era alimu olwakabano togeza nga musemberera. Ezo empiso ze bakuba abakazi nga bali embuto zirimu homonizi ezifuula abaana b'obulenzi abakazi n'ezifuula abaana abakazi engeri y'ekisajja. Kyovula nti kati abavuzi b'empanka tulina sina gwe nkubuulira amazima. Genda tunulira bonna bali mu kuvuma Kyagule bonna baayika windows. Besi bonna buvubuka buli awo nze njogera mazima. Kituufu ekyo. Teacher katwogere facts kati eziriwo. Tukompeyalinga Dubai ku Uganda Kampala. Kati ekituufu kya byonna ng'ovudde ku byaki bano abasajja ab'e Dubai bayina ekintu kale oba Katonda kye yabawa nti ensi yaabwe eri flat. Mu kubeera nti eri flat ate ensi ya ddungu ya musenyu. Kati abasajja bano bayina oluusi ebintu ebimu oba kye tuyita blessing in disguise. Bayina ebintu ebimu byo bibakozesa ng'omukisa gwabwe. Kaakati baddira amazzi gano agakulukuta. Mu butuufu tebaagala gadraininga gagende butereevu eri mu ssi. Bagaagala amazzi gano gasookingibwe wansi gakke wansi
kwegamba oba oli awo omusenyu guno gubeeko kwegamba gukole compaction then n'ekirala kwegamba obanga ebintu kale ebisobola okukulirako oba ebikola ki amazzi gano tebagaleka nnyo okulukuta genda era kyova olaba nti in case singa gaba gakwonoonedde ekintu gavumenti eyingirawo butereevu n'ekusasula in fact nako kakyogedde naye Uganda tulina highlines of which amazzi gasobola okulukuta ne gagenda mu bisenyi ne gagenda mu ntobazi bo bennyini abasajja bafa abaje gaabo ze bazimbamu okiwulira bwe bamala ozizimbamu kati Kampala nga Kampala ogenda n'omutunuuliranga emifulejje ng'emifulejje ddala omufulejje gwe gwosobola n'okubuuka ogukuba mufulejje gutwala mazzi abasajja bano system ogimanyi bagiyita abaana muweerera abazadde wabana musomesa abazadde naye bw'onookiyiga ojja kuva ku bantu musomesa abantu waliwo abantu abasaana okusomesa nga ne bazadde baffe bakyasaana okusomesa ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga so abaana muweerera abazadde period mukama akunkumire neyanza nnyo tiki kale so omukulu olemeddeko nkuwadde dakiika 2 zokka tufundikire vidiyo eno sebo yes nkulu mbiye webale kuweereza sebo kale so yes nze nja kutuukira ku nsonga waawo bagamba nti nno esasema ebulwa agiwa naye sinze omukwabo abajja okwebaza abakungu baffe ab'omu paliamenti balwawo nnyo balwawo nnyo ekyo kyekibasuubizibwa okukola kale nja kuva ngende ku kintu ky'ettaka ku kintu ky'ettaka njagala kwebaza abantu b'omu mambuka ga Uganda era biga muganda waffe Olanya akoze omulimu gw'amaanyi naye ekyo kituzaawo ffe ng'Abaganda bamanyi ekigenda mu maaso tulina okusoma embeera era oyo mayaga mwe yeewaanira amanyi lwaki yeewaana bayita mu bantu bakola ki basasula busuulu amanyi abantu abalina ettaka buli muganda alina okwejimba okwetegeka kubanga ekivudde engulu kijja waffe naye twetegese tutya mayaga alina rekodisi amanyi amataka gonna agalina okusenzebwako abantu era abantu balina okwetegeka essaawa yonna we balabira omumpembe n'obusuuti bw'obusala ebibanja bamwaŋŋange kale sebo toyanza nnyo sebo njagala okuyisa webala okuweereza sebo kale sebo bannange nakulaba kakatuna bakyademokiza okugenda kwange kuno katusinkane ku Sunday mu program ebimbulira mu Mulange Mengo mwengendo banyonyolera ensonga zimujja okutegeera obulungi kale mukama 13 mpeera onako olungi mweraba